naye nkyagenda maaso n'okunyiizibwa mukwano gwange Balamu Balugahayi ng'ayonoona omwana waffe kubanga wakati awo ate yatuuka mu kadaala n'amuswaza olukuŋŋaana lwe bakubye bo bennyini bazze okukwata bayita ababbi ate ne mubaamu awanika omukono nga bazze okukwata bennyini ate mwalengedde ababbi kwennyini professionally that is unprofessionalism. Omuntu n'awanika omukono eri ng'ayogera ku gozze naye omuntu yenna omugezi yaluga nti bw'oba oyogera ku nameere ez'ensonga gwe girodda wabbali ojja kujja tuziogerereko wano tulina mukama wamuwawabira kubanga nze ye junior wange siyinza muvunaana wano naye yakkiriza akazindaalo n'ayogera ate bakutta ababbi abalala ate yennyini Balamu yajja n'akasimu nti bano baakasolo yogerako ne kasolo yogerako ne kwegamba waliwo ababbi abaakasolo Kyeyina Ssenyonjo ali ku nsalo ya Uganda ne Congo eri tulimuwulira ayingidde omanye ekimutwala kati ayingira Rwanda ekimugobyeyo kimanyi ayina ababbi be yanyeenyaako ng'ali wano okumpi nga babbi battaka n'ebirala Kyeyina Ssenyonjo n'aleeta olugezigezi lwabwe luli olwa UPC bw'asonga ku babbi bw'ati oba kwolwo bamukamujwa kabonga eyo kalamojja wano ne bamugirawo ddala kubanga alingiza mu sowaani zaabwe gwe minisita genda mu lipooti eyo olondemu sekita ya local government ogenda ogobereyo nti ye minisita akola byonna ne mugamba nti kale 2024-2025 Uganda Airlines mu tiketi ez'ebicupa mu abalinnyo ennyonyi yatunda tiketi nga sente zijja mu gavumenti za bilioni 10 abo Balamu tayinza kubalingizaako alingiza omusomesa eyazimba toyireti ey'emiliyoni 73 n'omusanga ng'abala omwana omu ku omu Edmaster agambye nti netaaga abasomesa 26 gavumenti empaako omusaala gwa 13 zino sente endala zennyongeramu n'abasomesa bampa nsobole okuweerera okusomesa kuba ina abaana 13,000 n'abasomesa be 13 olwo n'ayagala okutulaga nti kubanga bwe yakutte nonna abaana gavumenti wa sente Ssonyojo ajja kubuulira teziwera mutwalo omwaka mulamba ti ebuvuma bwe nali nkola ebuvume eyo biri eyo ebikiba biyita ebibira awali ebibira bya gavumenti bafuulawo gundi ne bafunawo ebyapa abantu ate ba gavumenti abo benalwanagananga nabo forest land abaligula buli hectares baligulanga 15 programu ali omukate wabula muliro nze Prosi Kyeswa abagenyi bange abamu kubo batuuse dda mukadde wange RDC Kyeyune Ssenyonjo yadde ava wala naye waali sewanda gye nkoko bulijjo agikwata mmwa ne mukulu owuma badde ababuzeeko okuva e Kayunga yatuuse dda kyasuubira mukadde wange Kasirye Zimula mukulu Tamaguzi yabadde agambye okuyitirawo naye kale bonna bano abatuuse tujja kubanga tugenda maaso n'okubaganya ebirowoozo bingi ebigenze maaso mu ggwanga wiiki eno era bwe tutyo tutunuulira ebikulu ebibaddewo mu wiiki ne tutunuulira mu kaseera kano akasooka abafunye ebibanyiziza n'ebibasanyusizza awo tukawa akadde katono ne kava mu ddiiro ne tukomawo ne tukubaganya ebirowoozo ku nsonga eziriwo kale tugenda kutunuulira oluvannyuma lw'okulonda bassentebe b'ebyalo biki ebibadde biddirira ebizze ebibaawo era ng'eyo nja kutunuuliza okuva ddala mu kakiiko k'ebyokulonda mukulu Simon Byabakama akakulira yategeeza bannamawulire olunaku olwaddirira lwe lwokusatu kujjukiza nti twalonda lwakubiri naku z'omwezi zaali 28 ku lwokusatu n'ategeeza nti exercise eno yatambulira ddala bulungi nnyo era nga yali successful ebitundu 98.4 ku buli 100 nga kino yali ategeeza kintu ku byalo bye tuyina 7,214 waakiri ebyalo 7,779 bo balonda bulungi wabula akakiiko kalagira okuddamu okulonda ku byalo ebisoba mu 1,000 ebyalo ebiri mu 1,135 balina okuddamu okulonda ng'ensonga zaali za njawulo. Ensonga ezimu kwe kwali abantu abamu abayonoona okubba n'okubuzaawo enkalala z'abalonzi mwe mwali sewanda gyatandikiddewo okuseka oleka ewaabwe byebyo byennyini bye baakola bw'olaba oli aja musengo omanya nti omukutte awaluma bankubira bulungi nnyo bano bajambo bano ababba register baleeta obuzibu abayingirira exercise y'ebyokulonda
abaleeta obuvuyo ng'okulonda kugendera ddala maaso, waliwo no nawaali embooko, ababba ebikozesebwa gye tuyise violence, ababba ebikozesebwa mu kulonda era nabo baleeta obuzibu. Abalala register be benjogeddeko abakuliita nazo mpozi n'ebitundu ebimu nga ssentebe abaali bewandiisizza kuliko eyafa oba baafa ng'olunaku olw'okulonda naye omukisa gwatukwata nti ate eyali vice we gwe twateekawo John Kiwanuka ate yawangula akalulu bulungi nnyo, ate mwe munominatinga mu mbeera eyo, twateekawo omulala mu mbeera eyo ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda yali ateeseteese nti olunaku oluddako olwokusatu nominations bajja kuziyita buto, olwokuna batimbe enkalala z'abalonzi lugenda okutuuka olw'omukaaga nga bazzeemu okulonda, kubanga awali ensonga yonna eyalemesa okulonda kuno olunaku lwabadde luteekwa okutuuka olwajjo lw'omukaaga nga buli kitundu kyonna zino ensonga ziwedde. Ffe twalondaku olwo lwennyini. Ssenyewanda jjajja kutubuulira bwe mwakikola. Mu Uganda tewali kitasoboka. Mu mbeera y'emu tubaddemu n'ekisonyiwo oba amnesty ekyaweebwa abawagizi b'ekibiina kya NUP. Bano no babadde mu nkomyi emyaka 16 be baasiba oluvannyuma lw'ebyo ebyitaagenda bulungi mu kulonda kwa 2021. Abamu ku bannaabwe bano bali 928 naye tunajjukira bulungi nti lwali ku Novemba, yali Novemba wa mwaka ogwaggwa. Kale nja kukyetegereza. Abamu ku bo bateebwa era mu nteekateeka y'emu ey'okuweebwa ekisonyiwo oluvannyuma lw'okukkiriza nti emisango egyali gibavunaanibwa omuli okubeera n'ebisi, okwekobaana, okwagala okuggyako gavumenti oba okuyekera gavumenti, bakkiriza ne basonyiyibwa, abamu ne basigala nga baga nti misango tebaagiza. Naye oluvannyuma ne bano baweereddwa ekisonyiwo nga bakwasibwa akakiiko ka Amnesty Commission kabayambeko okubabudaabuda n'okubazza eka batebenkere bulungi. Era wabaddewo okujaganya gwe ngumanyi nnyo ebifa mu nuupu okusinga ebifa mu PPP gy'ova. Kale era wabaddewo okujaganya wali ku kitebe kya nuupu ekavule, naye nga bwe nnina ne bannamateeka nga nnina n'omusomesa omulamba tujja kutunulamu omuntu okuweebwa ekisonyiwo ku musango kitegeeza ki? Kiyinza obutagenda nnyo wala naye kitegeeza ki eri omuntu wa bulijjo? Bagamba nti onzikiriza omusango gwansinga naye ensonyiyiddwa kyetuyita amnesty nti osaasiddwa okwatibwa kisa, kitegeeza ki? Kuba nzijukira waliwo embeera eyajja ku be basooka okuwa ekisonyiwo kino ate abamu bagamba nti omuntu kasita okkiriza nti ogwo gwansinga n'oweebwa kisonyiwo kitegeeza nti rekodi eyo ey'okubeera criminal record eyo ekusigalako, ne bw'oba wakutambula ne bw'oba olina byeweetaaga ebbala eryo likusigalako. Tujja kutuukawo Sewandagi, tonnaba nakukkirizibwa kubaako ky'oyogera. Ebigambo ebyo tutera bikozesa nga tulipootinga amawulire g'omu kkooti nti teyakkirizibwa kubaako kyayogera, omusango gwe yazza guwulirwa kkooti nkulu. Kati Sewandagi wendi tonnakkirizibwa kubaako kyokola ki ky'oyogera. Kale tujja kutunuulira n'embeera ya kano Dr. Kizza Besigye okwekalakaasiza mu kkooti. Ate era mpozi njozayo z'Obuganda bonna wiiki eno mwe mwabadde n'okujaganya amatikkira ga Ssaabasajja Kabaka ogw'omulundi gwa 33. Era Sewandagi Naggalabi waliyo nnyo ekyo nkijjukire. Gwe guyinza obutaba mulamu agwakusimbako naye tetuyinza kukibuusa maaso. Okutikkira kwali kwa 31. Nagenda 14. Wali yagala kola 13. Okoleyo ki? Kati kankubulye lwaki nali njagala. Ng'olina emyaka emeka? Lwaki nali njagala okubeera mu 93. Kati tandikira ddala Sewandagi nga bwe wambye omuzindalo ekirungi wakedde. Tandikira ddala n'okutubuuzaako. Omwetooloolo gwaffe guno ogusooka ogumanyi gubeera gwakutubulira ekikunyiza ekikusanyusizza. Ndewe tumaliriza okubuuza ku bantu sawa zigenda okukoonanya nga tutandise kugenda kubiramu aja. Banyabo abawuliza Radio Simba akawungeezi ka leero na gye musinziira. Mbalamusizza abafunye ebirungi mu bulungi mbasanyukiddeko, abafunye ebizibu ebitali bimu ebyenjawulo ndala okufiirwa abantu bammwe mbasaasidde. Prosenzikiriza nsooke neebaze baana ngule abakayanja Junior School batusomeseza abaana baffe mu ngeri esinga okuba ennungi, kuba abaana gye twabatwala ku masomero ebigezo byagenze okudda ebyolusoma luno nga be basinga okuba abalungi. Nnyonnyola ate ategeera nteekateeka eyo. Si lwakuba nti muwala wange mulungi nnyo mugezi,
naye eyo gye yayita mwami Bazira oyo muwagizi waffe mu Ngule manyi nze Radio Simba najjako ku Ngule ye yandeetako era katono ogitwale buli munangule yakulemera watono awalemekera okubuuka engeri gye nabusubwamu okutwala engule eyo naye nzikiriza nali sobola kutwala ngule eyo bwe nali sobola kuwangula yali eri Bosco Lubega naye ye namubanda awo nzikiriza nti balina olukokola lwe bankuba yali tasobola kumpangula naye ye Lubega yakuwangula nokkiriza kubanga Lubega ku level ko yali zire musajja ajasa mayinja ningo omusajja musomesa wa limi Luganda ye director of studies nga kwegamba mu bukugu bwe yalina nanga libutulako nkola kinga neralikira naye nkyagenda maaso n'okunyiga muteekateekayo mwe mwafunira obuyambi bw'okusomesa abaana butereevu ennyo n'amaanyi naye nkyagenda maaso n'okunyiizibwa mukwano gwange Balamu Balugahayi ng'ayonoona omwana waffe okizeemu yes kubanga wakati awo ate yatuuka mu kadaala n'amuswaza olukuŋŋaana lwe bakubye bo bennyini bazze okukwata be bayita ababbi ate ne mubaamu awanika omukono nga bazze okukwata bennyini ate mwalengedde ababbi kwennyini professionally that is unprofessionalism ne professionally Oluganda ndumanyi sebo Oluganda ndumanyi buzi yakyogerako ne ku mulundi oguwedde because amanyi unprofessionalism omuntu n'awanika omukono eri ng'ayogera kugoze naye omuntu yenna omugezi yaluga nti bw'oba oyogera ku Nameere ezo ensonga gwe giro dda wabbali ojja kujja tuziogerereko wano tulina mukama wamuwawabira kubanga nze ye junior wange siyinza muvunaana wano naye yakkiriza akazindaalo n'ayogera ate bakutta ababbi abalala ate yennyini Balamu yajja n'akasimu nti bano baakasolo yogerako ne kasolo yogerako ne kwegamba waliwo ababbi abaakasolo omanyi openness kasa muteekawo embeera ati is an openness now kenyino ndokutekwanga oli open nedda sebo naawe n'akiwa mu ndowooza yo leka Sewanda gyabwe bwe batyo bakola bw'aba kati tulina wano Kyeyune Ssennyonjo Kyeyune Ssennyonjo ali ku nsalo ya Uganda ne Congo eri tulimuwulira ayingidde omanyi ekimutwala kati ayingira Rwanda ekimugobyeyo kimanyi ayina ababbi be yanyeenyaako ng'ali wano okumpi nga babbi battaka n'ebirala Kyeyune Ssennyonjo n'aleeta olugezigezi lwabwe luli olwa UPC omanyi basajja abali mu UPC akwewuunya okusala ebigambo ajja kweyogerera bw'alinze ate mwogerako nga taliiwo bw'asonga ku babbi bw'ati oba kwolwo bamukamujwa kabonga eyo kalamojja wano ne bamugirawo ddala kubanga alingiza mu sowaani zaabwe Balamu twamugamba waliwo lipooti Muwanga gy'awandiika kati oli atugambye mbw ezo lipooti Muwanga aziwandiikira gundi aziwandiikira paaka eza palamenti naye gwe minisita genda mu lipooti eyo olondemu sekita ya local government ogenda ogobereyo nti ye minisita akola byonna ne mugamba nti kale 2024-2025 Uganda Airlines mu tiketi ez'ebicupuli mu abalinnyo ennyonyi yatunda tiketi nga sente zijja mu gavumenti za biliyoni 10 mwaga biliyoni 10 mwana abo Balamu tayinza kubalingizaako alingiza omusomesa eyazimba toyireti ey'emiliyoni 7.3 nga fe ababeera mu local government ekyo tukimanyi bulungi technical staff ananyini department awandika gye bayita waaka pulaani ye n'ateekamu ngenda kuzimba toyireti wali zino ze specifications zaayo era ngenda gizimbira miliyoni 7.3 bakansalaazi bano babaayo ebiri ne bagamba nti kiyise era ye najja okuzimba ekintu kye nga kyaggwa dda n'omusanga ng'abala omwana omu ku omu Edmonds agambye nti netaaga abasomesa 26 gavumenti empaako omusaala gwa 13 zino sente endala zennyongeramu n'abasomesa bampa nsobole okuweerera okusomesa kuba alina abaana 13,000 n'abasomesa be 13 olwo n'ayagala okutulaga nti kubanga bwe yakute nonna abaana gavumenti bwa sente mikusonyo jajja kubuulira teziwera mutwalo omwaka mulamba zeewa buli mwana kati ku baana 13,000 nga ataddemu ab'ebicupuli katugeze 10,000 kati gwe wagira bateekemu ab'ebicupuli ku mutwalo ziba miliyoni 10 kati okwata teo miliyoni 10 nga aba Uganda Airlines babbye biliyoni 10 mwana bali wali bayinaayina oyo n'akyanyiriza ddala kyavudde kwonoonera omwana kati omulala nyiizizza ennyo Kyeyune ebadde ayagala kutegeera okwonoona omwana wabadde otegeeza ki
omanyi omwana waffe Nameere yazaalibwa mu local government nga kitaawe Vincent bamulanga Kisempijja chairman wa Masaka district mwakulidde nga local government ye mulimu musaayi ngera bw'omuteeka mu local government ajja kola ebya local government kubanga agikola ki balamu omudongo ne bamujja mu bidongo bye n'ayingira mu local government gy'atamanyi nako kuba mu local government tuba na bidongo tetubikuba balamu abadde wano nga Ssaabavvulu yategeka ebivvulu mulimu gwe gwa bivvulu gwa bidongo by'amanyi kati kyova omusanga yali businessman anti nga ye bizinesi ye moita omudongo ati kati simanyi Ssaabavvulu ekyo linnya liri yalifuna nedifuna kale wumba-wumbako fe ne batuleetera omuntu n'ayingira mu local yabeera mu nimisa y'abavubuka twamulaba akebera abaana bakafeero DNA nituuka n'okulaba abafaanana kafeero nga nabo abajjeemu kale oli omutoolo oweeri eyali yeewagika ewakafeero yo kale kale naye minisita w'abavubuka ng'oyingira mu bya DNA abavubuka oba otuyambye eki fe wani waffe eriyo ne mu nsi kati mu Uganda eriyo ebyalo oba amawanga nga teriyo kukola DNA sentamu bw'owasa omwana n'omukyala nja kuweereza akavidiyo omuwala abadde waawo nga annyonnyola bw'owasa omukazi n'omuleeta awaka n'omwana omutwalira batoobo ku mukyalo oyo basimbawo nakaggo era bw'ojja bw'oti n'olabawo akaggo n'omanya nti ogwo omuggo gwa ssennyonjo n'ofunako w'otuula wabbali olinde mutowo omulala bw'omuzaabu omulala bw'omuwasa ng'alina abaana babapulosi ne musanga gye musanze alina abaana be 3 n'ensasula ebintu ewa kitaawe n'abaana 3 babampa ne mbaleeta kati nga gw'ogamba nti ogenza okukola DNA y'abantu otuyambye kati owookubiri anyiizizza ennyo naye obudde buto abadde omulamuzi Baguma ne mukwano gwaffe omulala Birivumbuka Ssennyonjo najja kutuyamba era mbadde wali wabbali ne mubuulira bangi ku bantu UPC be yatta ku mulembe gwa UPC bw'obakolako background check up ddala baali bayeekera nze ennaku ezo nalaba omusajja mwaka awo ndowooza nga tugenda mu 2045 Amini ye yamutta naye nalaba President Museveni ng'agenze mu lusuku lwe luli Kabaale ne bazikulayo emmundu 5 mwezi naye nga Amini we yamuttira baagamba nti amutidde buki ono Bishop gwe bagamba Bishop Janaani ekyamazima Bishop Janaani naye yali mukakafu nnyo nti mu shipment alina mu Bayibuli naye ng'ekyamazima mundu zaalimu ensobi yaliwo nti Janaani baamutta nga tebamuwozeseza kati bano bakukwata ne bakugulako ekisango ne bakuteeka mu kkooti balooyabo ne babakanga Elias Lukwago ne bamugatta ku musango gwo oyo nadduka Martha Karua akulira balooyabo ne bamudekera linga persona non grata teetaagibwa wano nga talina na musango gwazizza Kalibala n'empanga abasomesa ku University Makerere abo ne babakanga ne babagoba ne bagamba nti tukuwadde Kyeso akuwolereze mama nyabo n'ogamba nti nzo oyo simuhagala nenga ennyingo ya Ssemateeka eno giraba wano enyingo Kyeso akuwolereze ennyingo eya 28 akatundu wakirise wandaji uliza enyingo ya Ssemateeka eya 23 right to a fair hearing eyogera obuwaayiro 3 akawaayiro number 3 every person who is charged with a criminal offense shall be presumed innocent to be innocent until proved guilty or until that person has pleaded guilty. Be informed immediately in a language that the person understands of the nature of the offense. C, shall be given adequate time and facilities for the preparations of his or her defense. Kati akadi kagamba, he shall be permitted to appear before the court in person or at that person's own expense representation by a lawyer of his or her choice. So sigwa musaliddewo ne tukano wansi amaze okwekyuzingira lawyer we akokutaano ne kagamba in the case of an offense which carries a sentence of death or imprisonment for life, be entitled to legal representation at the expense of the state. Birivumbuka ne Baguma Besigye bamugamba nti ababo boyagala tebajja kuwolereza tukuwadde bano kugamba bakugulako omusango mbadde ngamba ekyo yine Ssennyonjo omusajja bamuyita Gabula Bright Africa
bw'oyagala okunoonya omusango genoonya Uganda versus Gabula Bright Africa and 8 others. Bamugulako omusango we batyo ne baleeta n'omukazi agamba nti namulaba ne bateekawo n'abantu bamunoonye. Gabula Bright Africa kati gamba Uganda versus Gabula Bright Africa and 8 others. Ne bamusingisa omusango ng'omukazi amulumiriza naye nga tamanyi na Gabula bw'afaanana naye ng'agamba nali mu lukiiko naye. Ne tuteesa okujjako gavumenti ekyo n'ekitongole kyabayekera mu 93 bakiyitanga simanyi 9th October movement. Kati bino si bipya naye ffe twogera ekigambo eki waliwo ekitambula nga kyetolola bwe kiti kikomawo ne kikusanga wooli. Gabula Bright Africa versus Uganda 1995 yali appeal Supreme Court of Uganda yali appeal mu Supreme Court naye gye gwava wansi kati n'ebiera nabyo binoonya n'osobola okulaba awo baali bakakasa kibonerezo kyamuweebwa. Ukitegedde kati bino bijja byetoloola. Omusajja we yamanyi Grace Ibingira ye yaleeta detention without trial ng'era ekinankani atambula nakyo wano mu kooti ye bwakya ku makya ne bamukwata ebikunyiiza biwanvu kansooka enkwerekereza era ne bamusiba. Mukadde wange Kyene Ssenyonjo omuzindalo gugwo tubuuzeeko sayansi z'ebikunyizizza nsigazaawo eddakika ntono kwako tutandika emirimu aja mukyala Prosi Kyeswa yesebo naddala okusinkana mikwano gyange. Tuwulira naawe ng'ogambye nti mukyala Prosi Kyeswa olinga agamba nti Kyeswa yebbaawe yanditegeeredde bwa abadde ambuuza biri ebyokwonoona omwana kale katukamuyite muwala Kyeswa. Muwala Kyeswa amasewandagi ebibye nange biwanvu tebyetaaga kumpewo kubanga obudde bapima bupime. Mukulu ono Ouma sayinza okumulabako ate ono bali baana abaffe kubanga ffe waffe eri Namuganga ffe Ggombolo erisembayo n'osala nodda e Bugerere. Era ffe tukuze nga buke Nabiga Namuganga Butumbiiri nga tumanye etawuni ennene ye Kayunga. Ye Kayunga ali bwe ndaba bano era Nduga Jamiru omundabira kuba leero simulabyeko n'abalala abeogerere nakwedde sinnamuwulira bw'ayaka namulinamu essuubi ddene nti agenda kuyuguumya. Tonnamulaba bamuwaabira so nakwedde omanyi erinnya lye erisinga okunsanyusa badde manyi gwafa nakwedde yekka wanuupa ajja okuwangula emisango abasigadde bonna bajja kubajjayo. Nabbi alagudde genda mu maaso mukadde wange. So kakati ekinsanyusiza ekisookera ddala nti okujaguza amatikkira ga Ssaabasajja Kabaka wa Buganda gakwatidde mu mirembe saawuliddeyo newankubadde nabiwulirira eyo wali eyo manye eri oluusi n'amawulire olwawo ku era social media yayambayambako n'amasimu kubanga oyinza okukubira Sewanda ki ekiri awo bagamba tuli kuwatooto kuwatooto abantu si bangi nnyo nti n'oluguudo bakoze eki balusibye. So kyansanyusizza ekyo naddala emirembe egyakuumiddwa n'embeera abantu mwe bagenze okujaguza. Naye ndi munakuwavu nafiiriddwa mukwano gwange ennyo ate nalemereddwa okuziika kubanga wabaddewo ebinkutte Kiwanuka Lusiba twasoma naye Makerere ate abadde muwuliriza wa Simba bulungi kubanga mbadde nga nzijja ku rediyo kuno ne rediyo endala nga yabeera eyo twasoma naye political science naye nga Kyeyune naawe oyagala kwonooneka bw'okola ensobi Kyeyune naawe oyagala kwonooneka era bwe mulabanga neegendereza oluusi abadde yakutuyambako kati kitegeeza oyinza okuwaba kuba tokyalina kugambako kakati munsabire busabizi era njagala okusaasira Uncle Paulo Uncle Lusiba Kyebandaawo n'abalala okufiira yaziikiddwa ku lw'evviira e Masaka. Ekirala nti ffe waffe ekinsanyusizza e Rubanda gye nkolera nga RDC akalu ebintu byempulira mwogera bipya mu matu gange. Temwalonze wamu twalonze bulungi akalu ne kaggwa bulungi era wali wazze obuzibuzibu bayitayo lwere
polling station era nali tegeza ekyo kitundu kya Buganda kuba Lwera erinnya lyaffe nedda CR agenda okutunula kugo nange nali mpandiise RL naye ne bawandiika R Lwere ne Lubaga naye bawandiika R ate nga Lubaga abo baali bazungu bwe batabula era nange kintawaanya n'entebe ekyo engeri gye bagiwandikamu tebbe so kakati Dr. Ruhakana Rugunda yali atambula n'abantu be ne batugwako awo akansanyusa ennyo nti ku ssomero kwe twali n'agamba nti awo yasomera okuva mu P1 okutuuka mu kyokusatu kati tebereza emyaka egyo kati awo waaliwo engeri y'akavuyo ze ne ŋŋendawo ne ttiimu yange era ne returning office owa district naye we yalondeseza ye yalondesa awo we waali baagala nga bagamba ligesa gye mwatuwadde eno kya kicupuli eno si ntuufu ne nga bakaayana ne tutuukawo ne biterera ne baleeta register entuufu kati simanyi emukyamu oba yali evuddewa n'engeri gye yali ezzeemu naye n'emirembe gy'obadde otuwaanira ate era egyo si gy'emirembe ate waaliwo nga walabiseewo n'etali ntuufu okukaayana n'okugezaako okukulupyakulupya kya buntu naye engeri gye mumalawo ekintu ekyo kati ebyogamba simanyi ne babba registered ebyowaffe tebyalimu ne balwana era abasirikale be natambula nabo nabagamba mubeere eri wala saagala abasirikale kusemberera abantu kubatiisatiisa mubeere eyo bwe tunaaba tubaagala tujja kukola ki kubayita akalulu ne kaggwa bulungi tewaliwo akoze eki ne basikaŋŋana mu mikono awo oli naakola gavumenti ye ne bagenda kale mwe muyogeeyoge Mukulumba buuzaako kubatuwuliriza ate tukomewo tutandike Madam Pros sense okulaba nange okusanga seko mwebala okunkyazaako olusooka naligambye ensanyusa okulaba gwe noddamu nti nange okusanga naye ebintu obiwanyisizza Oluganda si ndi musajja munyala ndi musajja munyala musaamya Oluganda lusitu tulutabula butabuzi bwe tuti naye amanya n'eddoboozi Joseph Ouma Mbangire omusaza omukorogo okuva e Kayunga makadde bange banakayunga batuwuliriza Uganda yonna nasemba kubeera wano mwezi gw'omwenda mwaka guwedde katono wezi omwaka anniversary mbaziza omwaka mulamba mukodomo wange olisimbya nkyazanga wano nnyo okumpi buli lwasande nga nzijjawo abantu badde baneebuuza omumaku lwakiri naye kati ntandise nawumuddemuko mwaka mulamba kati nja kubeerawo nga tudisikasinga ebintu bifa ku Uganda ebinsanyusiza biri bintu nga bibiri ekisobola okunsanyusa abeelosi ndi musajja wa National Unity Platform nakoma okumanya obanga oliwo NRM naliwo NRM namala nalwayo nnyo mu NRM nali secretary general NRM Kayunga district myaka nga 20 myaka nga 20 era nsanyusa okulaba muganda wange ono mukulu Ssennyonja yansomesa Makerere nyoka jadda nnyo nagenda mu RDC ngoda mu buzo kyasomesa nagamba ayingira ki ingira government kale awasuwabi kati kisinza kunsanyusa okulonda kwelosi abantu bange kyalo kyembeerako kyakitimbwa mukulu Kamyabu Dusebo webale kuyitawo yafunye obululu buyitirivu NRM naye kati bwelosi general abantu balonze nga abantu bagendedde ku pate kati kato yayitamu bulungi n'abasinga obungi e Kayunga general okulonda kwali kulungi percentage wise okujjako batontono Kyerima nawulako Kyerima si olwo yafuna oba 10 nebigwamu mula nafuna 9 ate ne badikirainga wa 9 saali yo naye yensu nawulirako eyo so mwami Kato Kasebante wekyampisi 10 kyalo kiramba kirika abalonzi bibiri abalonzi bali batono mwami Kato ekyampisi awo naye wakola ddala bulungi webale kampeni yali nyangu naye mwebaza abantu b'ekyampisi mwebale tulonda Kato oyo wadde abali n'ebizibu byonna naye omuntu asobola kubeera 100% ki effective ekyokubiri nyabo Madam Prose ekyokubiri nga bwakugambye ndi musajja omunyala ate omusaamya tuli mu kutegeka wekityo Uganda tuli mawanga matabule tuli mu kutegeka engango b'empango
ebbaale nga 16 olunaku lwaleero nnaku zino zonna tubadde mu nkiiko ekinsanyusiza nnyo nnyo yeti eyo empango gubeera mukolo empango gubeera mukolo gwaffe gw'abanyala actually engango zino engango y'abanyala eruddewo myaka mingi nnyo ebika bituula ne bijaganya ne bikola bitya ebika kati ne mukologo kubulde ne mukologo kati abakologo abapiina abachwa bona ebika by'abanyala biweranga bona bakulemberwa Ssaabanyala kati bituula ne bijaganya ne bikola bitya byonna kati tulina engango eyo nga 16 omwezi guno kati tubale tutula mu nkiiko zaffe zitambula bulungi okusanyuka kwange kati ekinyiiziza kiri ku kigambo mukono nekyayogedde okukyabaguma omulamuzi Baguma olunaku lwaleero ngambye kangende kusimba njogere ku kigambo kino ekigambo kino waliwo omwami omu bamuyitanga Stalin kati ononyo kamalize mama nze ate mbadde njagala mukuweera eddala ng'ensonga eyo gye tuliko funa akadde akaginyonnyola kale kojange sayinza okulaba kulika ekkubo twakulindiridde dda wano simanyi oba ozza owuliriza nze mpuliriza kati oli mu kiraasi infact kankosese budakiika butono olwokuba twatuuse era katono oba okutubuuzaako bukuleke eddakiika 14 ezituusa mu 4 naye tabadde mubi zonna yaziwuuse tekinologi abadde akumpa kati ate naawe ezizondalisa nze okuzibwa Sewanda kinsanyusiza kiri kimu era sijja kulwawo kya Ssaabasajja Kabaka okununula ettaka lyejjeza bantu baali bawamya ettaka lya freehold nga balitaddeko ekyapa kya Mailoland freehold kati ekitasoboka because category 2 za njawulo ku ttaka erimu tesobola kuyingira mu linnya lyalyo then 2 nankola omulimu omulungi ennyo gwe nasiimye gwansanyusizza ogamba nti abaagula abadde balimirako kasooli waabwe birime byammwe mu bikungule si enkola yaffe eya bulijjo ey'okuleeta tractor olw'okuba omaze okufuna wiina mu bikungule akati era mmanyi nti abantu bano olw'okuba bali mu kabiga kuliko yagula ekifo kya biliyoni ya sente simanyi ne kibagenda mukolera yakigula kwani era awo ku Kabaka kwe yatuuzaako ekyapa ekya freehold goyito ku Mailoland kyovola bamwami kase fa bantu bagamba kwata sente omuntu asobola okukolera due diligence nga tonagula ttaka andi kakati ne due diligence etusobedde kubanga bwebeera nga land office ministry ya lands yateekawo system bo nga bagamba nti eneri digital kasita tutegeera coordinate ya wano tukuwa ebyafaayo byonna tosomanga saaki eyo egamba wansi kuliko disclaimer nti bye tukuwadde wansi wano si bye byenkomeredde bisobola okutuuka kati kyova ofuna omukugu Sewandagi n'obukadde bubiri n'emitwalo Sewandagi teweekuutira information mu land office nga teriko disclaimer olwo ani weekomeredde kati neesigaani kati wali ate ffe abakugu abakola due diligence kaakati ate lands office ekuze wa Sewandagi omuntu obuntu y'ensonga yakojja tomanyi kyekitegeeza lwaki esinga lwaki yeeyambula obuvunaanyizibwa naye bukasukira ba individuals okusanga nga mwami Kasirye alina ekyapa kiri mu mannya ge nze sentamu nenfuna endagamuntu bazikolera ku nkuluma nenjiteekako akafaananyi kange nenjiteekako akafaananyi kange nengende ewaali gestura nga nze Kasirye naye nga akafaananyi akaliwo kaki endagamuntu eba eriko features z'okubeera original ligestura nandaba kugambye anti ewali gestura tusabumitingayo photocopy eno original yanga jajjirabako wano ne appearinga mu maaso ga ligestura bwenti nandabako nga nze registered proprietor nendagamuntu yange nagiraba nga eriko Kasirye zimula nenini kweri naddira ekyapa kiri nakikyusa nakiza mumanya ga Ssenyonjo nga nze nkikoze wamba maliriza ensonga Sewandagi totuyingirira nnyo ettaka lye bayita Mailoland emyaka itwatandika okufuna Mailoland oba gyalwenda nekibayita freehold ekipya kyokka ekyo kimala okukulaga ekikyamu n'ekituufu nga tonagera nawala
you get it kubanga freehold eva mulizi tukwatagana ofunye lizi ya myaka 49 oyizo ogamba nti nkasabe district land board ettaka lyange lifuuke freehold naye Milo land eyina gye yava eyina roots toyina ngeri gy'otuuza limu ku linne waalyo naye ze ekyansanyusizza ye Ssaabasajja Kabaka okukkiriza manyi nti yajja kukkiriza abantu bano newankubadde nga waliwo enteekateeka Buganda gyeyagala okukwalira ku ttaka lino ayinza n'okubakkiriza n'abagamba nti mukolewo mpolampola paka we tunaatuukira kyampadde essanyu ppitirivu kubanga ettaka eyo singa libadde lya Ssewanda gy'obazimula ebyandibaddeyo soba oyogedde akantu akansi oli ate yagambye nti nakwata nayogera ku babbi kati ebuvuma bwe nali nkola ebuvuma eyo biri eyo ebikiba biyita ebibira awali ebibira bya gavumenti bafuulawo gundi ne bafunawo ebyapa abantu ate ba gavumenti abo benalwanagananga nabo abaligula buli hectares baligulanga 15. Tukyagendera ddala maaso katugende butereevu ku nsonga Ssewandagi era ntandise naawe twasimbye essira ku nsonga 2 tutunuulidde okulonda bwe kwatambula okwa basentebe b'ebyalo era nakuwadde ebyavaayo okusinziira mu kakiiko k'ebyokulonda tunuulidde abawagizi b'ekibiina kya Nuupu abaateebwa mu wiiki eno omwenda nga baweteereddwa ku nkola ya kisonyiwo ekyo kye kitegeeza eri omuntu wa bulijjo ate era ne tutunuulira n'embeera ya Kano Dr. Kizza Besigye okwekalakaasiza mu kkooti. Jjukira waliwo emabegako okugamba nti pulezidenti nga yennyini agamba nti adoojinga oba tayagala musango kugenda mu maaso bwe tutunuulira n'embeera eriwo tandikiraawo kakati njagala kutandika n'aba National Platform abaweebwa ekisonyiwo ne bagamba nti obasonyi akawaayiro kali namba 23 kenkusomedde 283 akasemateeka kagamba nti omuntu taabenga na musango okujjako nga gumusingisiddwa kkooti obanga yennyini akkiriza nti yabuza. Ekisonyiwo kiriwo mu mirundi ebiri. Waliwo enkola gye bayita ya pre-bargaining. Bakutwala mu kkooti n'okkiriza ng'olaba obujulizi bakutaddeko bumala bujja kusingisa omusango n'osaba omulamuzi mudde ebbali n'oludda olukuwawaabira ku musango guli criminal prosecution muteese. Ebyo kye bayita pre-bargaining mugenda kuteesa nabo nga bagamba munange nno omusango guno gwakusinga ekibonezo kya myaka 6 naye olwokuba tutawaanyiza katukusibeyo 10 n'ebyo biba bwe bityo mu mateeka nga bogamba nti katukusibeyo 10 naye waliwo era n'engeri endala ekwata mu nsawo noono Ssennyonjo gw'otunuulira gw'oteesa naye okugamba nti omusango guno bujulizi bwenna bukusiba emyaka 2 naye okusibayo 10 baako waakiri era abaana abo bagagga nnyo ababeera mu ebyo. Emisango emirala giba kakiiko ka Amnesty International nga bakuzivunaana omusango eri naye n'oteekayo okusaba ku mu kakiiko kali bakusonyiwe nga toli eno mu kkooti n'ogenda eri bakusonyiwe. Eno ensalawo eya mu pre-bargaining y'ebandagaano agreement mugikola n'oludda olukuwawaabira ne mukola ekyo. Naye ate Amnesty Commission bwe bayeekuwadde ekibonerezo ebiseera bisinga obungi bakugamba nti Amnesty Commission ye yakusonyiye naye nedda bava eno nga bamaze okuteesa naawe ne bakusindika eri ewa chairman wa Amnesty Commission Ssennyonjo ne bamugamba nti oyo oteekateeka mu nkola nti kino tukimusonyiye. Ebyo ne bibeera bya bufuzi muba mukutegeeragana sebo kino sijja kuddamu kukikola nja kukola nga kino nja kukola kiri kateeza endagaano. Abaana baffe mu byobufuzi bangi abazikola ne bavaayo ate ne batuuka ebweru ne balwanagana nazo mubalaba abo nga bamutadde ennaku ntono ne baddamu ne bamukwata. Kyekyo Olivia Lutaaya ebya Olivia Lutaaya endagaano ze bakuteerako ndala ate noddamu n'okwata. So nga ate kiri ekya pre-bargaining kuba kuteesa n'endagaano mugisaako omukono. Bino byakuteesa birala si bya ndagaano byaffe tontabaala nange siri kutabala Ssewandagi obadde otuleekaanira nnyo naye ebyo bye bya Amnesty bibisinga obungi era abaana bangi babeeranga kati bano abayeekera abaali ekkongo eyo babajjangayo ne babatwala eruzira ne babasiba emyaka mingi oliraba nga bimutawaanye ne bamuyita waliwo bagenda eyo ne babaperereza najja nayingira mu ndagaano yabwe ojja tukolera ojja kukola kino ojja kukola kiri era ezo biba byabufuzi ebiseera ebisinga obungi. Omanyi
Ssemateeka ono gw'olabye ensoma agamba nti ssemateeka ly'etteeka ekkulu erisira amateeka gonna mu Uganda era lyerifuga abantu bonna n'obuyinza bonna mu Uganda. Endowooza n'obulombolombo n'ebirala ebiringa ebyo ebinaakontananga ne ssemateeka oyo byo bijja kubanga bifufulu okugjako ssemateeka. Naye waggulu wa ssemateeka waliyo asinga amaanyi, bamuyita byabufuzi. Kubanga byabufuzi yakola ssemateeka. Njogera olinga akisomye ate wali mu ssemateeka yawula nkiri kikomye wano kati naawe oleeta endowooza. Anti kugamba nti waggulu wa ssemateeka wadde nga ssemateeka yagamba nti supremacy of the constitution, naye waggulu wa ssemateeka waliyo ebyobufuzi. That's why ssemateeka bw'amala okusiba nti teri muntu anaakulemberanga ggwanga lino bisanja bya myaka 5 bisukka 2 byabufuzi agenda mu palamenti akakawaayiro n'akajjawo n'agamba nti kulembera paka lulifa. Bw'ateekawo emyaka nti otukulembere ng'osukka 75 kubanga Obote ali Zambia, tulowooza nti ayinza okudda wakati awo katuteekewo siiringi nga ne bw'akomawo tosobola kwesimbawo. Obote bw'amala okufa byabufuzi n'akomawo n'agamba nti akakawaayiro tekakyatulinako makulu tukajjewo. Era ne bakakola ki? Ne bakajjawo. Kali ak'ebisanja baali bakateerawo muntu, nakana akaabino ne bakateerawo omuntu omulala. Nga bw'olaba bino ebitutwala abaana baffe bibajjemu mu byobuyigirize, baali bakwata Ssebagala yekka gwe baali baggalirayo. Twagenda okuwunzika nga bagaliddwayo bangi. Kati otunule bino sovereignty bill n'erina be badde esibirayo abadde bafuna ssente. Tugenza okuwunzika nga babonaabona basalumanya be basinga obungi. So abaana bana ba National Platform wadde nga bagenze ku kitebe National Platform yabawadde sente nyingi ng'emitwalo 2 okumala emyaka 6 gye babadde nga babasibi. Emitwalo 2 sente eza Uganda bw'ogattako 0.2 oba oli miliyoni 2 bw'ogattako 30% oba miliyoni 2.6 sente nyingi ddala. Kati babawadde ki? Ze babawaddeyo ku kibiina kya National Platform n'embeera gye babaddemu nga mbi. Naye abamu twabalabula. Omanyi ffe abamu tuba batiitiizi bagamba nti ab'omuti baba baseka nga b'omugumu bakola ki? Bakaaba. Nze bubeera no kati nombogera gamba nti Ssewanda gy'oddamu okwogera kubbi oluyi nsirikirawo. Kubanga omusajja akugambye nti akakakofiira buddamu okukambala nja kusiba. Gwe nkya n'okateekako n'otambula omunenya ki ng'akusibye. Ajja kusiba kubanga alina ekirala ekisinga ssemateeka byabufuzi. Kati bebakangamu nti temuddamu nga mu busuula. Anti jjukira General Tumukunde yagenda ku radio mu programu ya ssaawa 2 n'ayogera ebigambo bito. Singa oba ofuluma wano olina kubira essimu naga siddayo kuwulira kusimba wiiki ejja sikulaba. Tosobola. Banyambe tebakukubira essimu kyakwetaaga. Tosobola kundaba kubanga kasita ngamba nti kodda kusimba ekinaakutuukako n'akiraba. Tosobola. Paka lwalijjawo bbaani eyo nindyoka nkola nindyoka nkomawo. Okitegedde? Ab'omuti baba baseka nga bamugubaka. Ssejjirinya yagamba nti abasajja bano bagenda kumpa obutwa bwe baba banzise bwe mumalanga okunziika mugambanga Ssejjirinya towummula, Ssejjirinya towummula. Omaze emyezi emeka bukyanga Ssejjirinya afobera ku programu wano obakyaza bana ba National Platform. Ani gwe wali owulidde wano ng'akuba omuziro ogwo nti Ssejjirinya towummula? Bagukubayo kaawo. Bukyanga tuva mu kulonda abaka ba palamenti bonna boolaba ba National Platform 47 ani gwoyinza okulaba nga ataddeko akakofiira akamyufu kuba butwali tugenda mu kalulu baabuteekako bakyabuteekako. Wano waliwo owaffe wano w'egindi ow'enakasongola ali wano ku radio Simba alikateekako ng'ajja wano kusimba kuba kati mbaka wa palamenti alina n'immunity. Twabagambanga nti bano banoonya Lukwago gwe baagala bali ne bamuggyako ki? Ne bamuggyako ama. Olwamuggyako ama ye bali bakwata bukwasi nga bakwata ekikoko. Lukwago baali bamwogera dda ku musango gwa Besigye mu myaka ng'ebiri emabega naye nga tebasobola mukwata kubanga yali road mayor nga alina immunity. Aba National Platform si basenyonjako National Platform n'egimuggyako. Mbadde nawe nkigeraageranya ne nkibagamba nti n'abatwalanga batwala enkoko enkombo. Ne bagamba nti kye bajjako Lukwago kifaanana nga Delira. Samusoni yali musajja w'amaanyi naggwano. Delira n'amubuuza nti amaanyi gavaawa? Naye ddala tonjagala oyinza otya obutambuli amaanyi we gakola ki? Amugamba nti enviiri zino bw'ozinsalako ng'amaanyi gampwedde agenda oguluka ng'ali ku njegere. Bafirisuuti be bakwata Samusoni oba Delira eyakwasa Samusoni? Delira. Kati aba National Platform bajjako Lukwago immunity ya road mayor. Ne bamugabulayo.
ne bateekawo bali mwezo nawulidde n'aba national ne bafutu soja yabagobye takyayagala kubasemberera n'obukofiira takyayagala kubwambala era yabagambye nobagamba nti nze kati ngenda kolagana na gavumenti ono gwe gambye ayonoona omwana waffe buli watambula babaka banuupu ana mu musanvu bebamwaniriza nina kibagamba dda nti ku babaka ana mu musanvu abo NRM ne PLU balinako ababaka ana mu bataano babiri bebenup kitange ne mukazi kati gwe tuno olabe bano bannammeere ne balamu batema luguudo oluleeta muhoozi ku bwa pulezidenti abaka bafe abanuupu nga balina pulezidenti waabwe Kyagulanyi ali mu Amerika atakyayogera ku bikwata kuno mu Uganda be bagenda babakubira mu ngalo bannanga abasajja bakola naye nga nkulaze nti balamu kwata we miliyoni 43 n'aleko we biliyoni 140 aba atuguumaaza toyinza kwata mubbi wa nkoko ku kyalo nga lweyabba ekiralo ky'ente soko kwata ekiralo ky'ente bano ab'obukoko tujja bafuna omu ku omu n'obukoko babubbye wazimula Bugwanya babbye wazimula Kasirye babbye obukoko bwabwe 10 kati ate waliwo yabba ekiralo kyaffe ekyente kati ebyo ogenda n'obitunuulira nga biraba kati niba abaana baffe batera twagirwa social media eno buli afuna akazindalo munnabyabufuzi buli agula akasimu n'afuna lero tulina abaana balina data ow'obwerere bakadaama ne basekadaama abali eyo abali ku wifi ez'omuwalabu awo bakugu omusajja n'akugamba nti Ssaabasajja Kabaka ali ku kisituliro gwe noogera ku makya nti era amatikira ga Kabaka gabaddewo ne Kabaka teyabaddeyo kyetwogera tukimanyi obadde omusuubira kubaayo atya ate awo otuuse ku nsonga omanye ebyo bitegeera obadde omusuubira kubaayo atya gwe bw'obeera ku kisituliro ate gwe tobeera ku kisituliro gweobeera ku kitanda bw'oyinza okgendayo n'ogamba tubadde ku baaside eyo tosobola naye kati bino bo tebabimanyi nze nkugambye nagenda ne kojja wange Kisegerwa nga 13 enaggala binombuuza 93 yes Sewandagi wayina emeka nali nsusa emyaka 2 nimazeko ne siniya ey'omukaaga nze gwolaba neŋŋendayo ne kojja wange Kisegerwa kyekyantwala taata wange yanyumiza bwe baali bakomyawo enjole ya Sir Edward Muteesa yasimba mulayini okumala ennaku ezi 3 kutunula ku njole okusobola okutuuka erubaga baali bagitadde simanyi Rubaga nga ennaku 3 ng'ali mulayini asimbye kati nze liŋŋamba bwe bibanga birimu okusimba layini ennaku 3 sijja kugisimba nenkwata ekkanzu yange olaba oli yalinda njole naye tegwagenda okulaba ku mulamu nenkwata ekkanzu yange nenkwata ekifundikwa kyange nenteekako n'essuuka nenkwata nejjambiya nengiteeka mu nsawo ne kojja wange Kisegerwa netutandikira olwejjambiya egenda kukola ki kuwawula muli ezakolwa Bugoye naye yali yetolodde naggala bireze naku 14 15 twazimalako nga tulimu ebyo era tugenda otuuka mu nnaku 2 ezisembayo nga buli muntu atumanyi we tukola ki era ng'eyitwetaaya bwetaaya buli woyagala wokola kibana balaje abasirikale gye babakwatiranga nti gwe tojja nga tuyitawo buki buyisi era emikolo gyonna nalinga awo nga njiraba abakongozi mbandi awo nga bazze nange nembeegattamu kuba nange ndi musajja wa mbogo kati bino bwe tuba tubitegeera ffe tumanyi ani alina otuwa ensonga lwaki Kabaka teyabaddewo si Ssentamu alina kuba Katikkiro ate tetumubuuza lwampaka ebintu bya Kabaka ebisinga obungi bagamba nti ebiyita ekiro ne Kabaka akola ki yeetikka ebiseera nno biri bwewalasananga bwotyo nolokompoka nga bakusala entonojju mungi bayita entonojju bakusala nko guno muwo gwa waggulu agamanyo n'ogaginika bwoti lino eriiso ne baligira bwebati nga owedde kulokompoka sinzenze kabadde tamanyi ne banange bwe tukutunuulidde kulokompoka empono ojju tosigala waliwo byotateekwa kwogerako nga birina ababikola ki ababyogera edda bagambanga nti omuliro teguzikira gwokka nga kibategeeza gwe omuliro bwe gwazikiranga wali nga bo basirika gwe bwavanga bananga omuliro gwezikidde otubuulira guzikiza nawe ogenda kajukiza Busemba yagikuba Kawuula afulumya ngoma za mujaguzo zonna n'alekayo Kawuula n'alekayo Busemba gwe nojalaga nti abayi Busemba nga sigiraba ne bakwata gwe ne bakuyingiza munda ne bakugunda ebikonde byo ne bakujja kaga n'agikuba nga gwokoze so ebintu byaffe ebimu birina kye bitegeeza era tulina ensonga lwaki tetubyogerako gwe bukyanga okulawo ino omuwala gwalabeko nga bamutadde mu sitenseni nga nkoko zimbojjogola ampulira ngero naye nga byaliyo mu butuufu bwabyo
byalina amakulu. Kati gwe plosi wano wooli ku myaka egyo omuntu bwakuleeta ne maama wo n'amutula oba kati muwalawo omukulu gwe wazaalawo nga wakamalako sini ey'omukaaga kati mwenkana ali mu siniya yakuna kati mwenkana beewalanga buseegu tobusemberera naye nga tosobola kukankana. Era kino bwe nkikola mbaaki ekizira kita okubajogola enkoko emboozi yakyakanya tugenda yeje practically takusuza ki takusuza nto naye asigala akuzira si buli kizira nti kitta. Kubanga nabuuza mikwano gya nasanga omusajja musiraamu ali mimbali eri agamba bagenda nogamba jjajja agenda kutaasa n'akutuma enkoko n'akutuma embuzi n'agamba muzimbe ensiisira. Jjajja atasobola kwezimbira nsiisira yayinza atya okugamba nti akola ku bizibu byange nembuza nti Allah yazimbawo ddi omuzigiti bambulira omuzigiti ku kyalo kweguli nga Allah yagukola ki yeyaguzimba era bambulira ekyalo okuli nga ffe abalya piraawo nowe kanisa wuli naye Allah yamukola ki Allah yamukufumbira. Kati ndowooza tebagambanga nti towasanga ow'ekika kyo emiziro tebetugimanye newaffe eri Muhammadi yagenda okuleeta obusiraamu nga wa myaka 4 ate waali obusiraamu nga wa myaka 4 ewaba Muhammadi tewaaliyo miziro yali talina kyeyeddira. Kati osubira ku Qur'ani eyakira kuye nti yayogedde ku mbogo nga tabimanyi naye aya yagamba towasanga mwannyoko oba tofumbirwanga mwannyoko sentamu ow'embogo tukkiriza nti jjajja faalyo Kayiira. Kati Kayiira wabanga yazaala ab'embogo bonna Namagembe ne bw'olimusanga Kapucholwa ne bw'omusanga Ekkongo ewaabano abamwannyoko yolimba Nyonjo kyeyine bamugabye Ekkongo oyiraba abaweebyo. Kati embeera eyo yetutuusa mu ebyo nga betulaba kansooke nkukomyawo nga maliriza n'aba LC bano bw'otunyumirizaako nze no nabadde musanyufu. Ffe waffe Maganjo twalina ebiseera we twalonderanga LC ziva ku bizinesi ekinyumu bana ba national platform ze baleese balondanga omulimu gandi kyeyine Ssenyonjo n'agamba nti erinnya ndiggyeeyo. Kati osanga akantuntu ku kyalo nga tekalina na bwe kafaanana naye nga kaagala bwa chairman kaagala sitampu era leero wali kaadi buli awali ambulera tiikinga Mukama Katonda ambulera tiikinga mwatuleetera ekizibu buli awali ambulera tiikinga n'obuntu obutasobola osanga omuntu nga yeesimbye ku bwaka bwa palamenti nga ne ku bwa kansala obukiika ku gombola tosobola kumuteekako olagamba nti nze mbadde ssentebe wa gombola emyaka 10 nomuze nti mu myaka 10 bwa ssentebe wa gombola obukozeeko ki naye ffe Maganjo B eyo executive yaffe gye twasooka okulonda nga Museveni ajja nakati yekyatukulembera executive eyo nze nagyeyungako 89 eyo chairman wayo yali Sendagala gye balonda mu 86 nze nenjiyungako mu 89 nga mwami Kisaache eyali ow'abavubuka agenze ku 2 ne balonda nze ng'ow'abavubuka ng'Haji Jabberi Musoke ye vice chairman wa Sendagala nga John Defense John kati Kiwanuka nga ye defense wa kakiiko ka Sendagala n'afa vice we Jabberi Musoke n'akikwata n'akitambuza. Kati Jabberi Musoke bwe yafudde yali defense wa kakiiko kafa kakinana mu mukaaga John Kiwanuka n'akikwata naye nagenza okwetegereza nakyo neetegereza ekyankanze ennyo bayinkambeeti batono nnyo abawanguddwa ekyo kyeraliikiriza. Mukadde wange Kasirye Zimula economic general so nga sijja kuziddamu katubeere nga twongereza bwongerezaawo bwe byabadde ewammwe embeera gy'olaba mu byobufuzi omuzindalo gugwo ndowooza leka tutandike ne Rusizi ogusemberere katandike ne Rusizi newankubadde nga Sewandagi azijabudde wano nazitunuza gyayagala naawe zitunuzeewo gwepa omuzindalo yagukyusa naguzza gyagwagala bakoze omulimu gwabwe manyi electoral commission eringa motoka nkadde fe abatandika emmotoka enkadde tebagiguza yonna baguzaako kimu anza okuga nti eno erina yinjini mubibira nojjayo amaaso nebirala byonna nojjako amaaso nomanya oguza yinjini ayogera ku yinjini bwaba yakitaddeko emipiira ogulako mipiira agamba emipiira
tunula emipiira you get it kan electoral commission bweri yafuuka moroka nkadde ogisiimako kamu ebyanogirekanga bweteeka okukola emirimu gyayo olwaleero gavumenti ya Uganda yakozeeyo ekyenjawulo mu kulonda kuno neetuwa public holiday kwero si one at least eyo kyokka kyayongedde numbers nnene ez'abantu okwetaba mu kalulu kano newakubadde result si zaadde zakifuula nnenge fe obululu bwe tubadde mu local government okuva ku LC5 LC3 tiwaba bantu era bantu bakola byebaagala you get it naye ka public holiday kano oba oliawo kayambyemu however ebikolobero bye bakola electoral commission bye yakola kikyoyita ebikolobero byetesobola kwenenya era ne basalawo ne basirika busirisi ekikolobero number 1 kwe kusalawo nze omulonzi w'ennamaswanta omutuuze ateegaanika ogamba nti okukakasa omukisa gwange ogw'ekolondya chairman w'erusiwa malagera mu katabo ka exercise book webale nnyo that is against the law bakyusiza constitution yeeno ne bagikolamu obulere naye at least ebintu bibiri babirekamu nga tebabikutteeko one ye chapter 1 ya constitution munnauganda amaanyi gali mu bantu era abantu baneesaliranga wabakulembeze bebaagala nga bayita mu kalulu ak'amazima n'obuki n'obwenkanya ekyokubiri newakubadde kibanagane practice kye baalekamu ye preamble gye baakola mu 1993 naye bagikwatamu ennaku zino preamble y'eggwanga lino newakubadde ekontana ne practice kubanga bye twajjukira luli byatukosa ssemateeka ono era tubyewale ate bye bigenda muki mu maaso naawe kalulu kero si wano ekyo ekikolobero number 1 kye kyatabudde akalulu konna kubanga obwedde abantu bakola bye baagala okujjako abadde n'omukisa mu byalo eyo wansi abantu abatalaba nnyo makulu mu bukulembeze abantu ne bayita wano opposite webale nnyo oli agamba nti yasigale nga atwala mu maaso niye wabadde competition tebafunye kalulu kali free and fair in fact tekabaddewo nze nsobola okulondera ku byalo ebiwera 20 singa kibadde kivandulo kino kye balondeddemu kubanga at least wenyina business emyaka 10-15 toyina ngeri gyongana kulwalirawo ebuloba bale ku buloba kabakanjagala mwagulizwa nindeeba emyaka gyonna tubaddaawo oyinza okuŋŋaana okuyingira layini you get it ife efanagana bwe bityo tuyina bingi naye oyogedde ku buloba abantu bagenze mu layini chairman aliko mwami Senkumba akalulu n'akawangula okusinza ku bayingidde mu layini nina kati tebamanyi abalonzi baawo ani chairman ate lwaki nga abantu balonze bonna balamu I'm telling you tebamanyi ani chairman naye wunya akalulu kero si wano ate bwogamba ntugenda kalangirya ku district mulinde mutujja bategeeza naye yakozeeyo ekyo byobufuzi n'alonda executive ye naye ekola nga toyina stamp kati bulwagenda okubanja kwamugamba nti alinda ebibyo bizibu ensonga y'okusimba layini mugongo temunagisanga mubuzibu temugisanze mu buzibu yonna gye mulondedde oba gye mulondodde ndowooza nkola si ya kigunjufu ku modernity eno gye tupracticing olwaleero nitwagikkiriza kuba kati omuntu nga nze onteeka otya mu layini kati walonze nange bambale kati tewalonze nze nabadde obuzava kitegeeza enkola bangi beyalese ebweru Uganda ate bw'ogaana okulonda kikulu lwa nsonga waliwo abantu abagamba nti kasiri kasimbyawo yes naffe katugenda osobola okuinfluencinga abantu yesekanyo lyawaffe ye muwanvu atulengerera ebiri ewa yagakanga abantu ndi galenzi gasimbye ku layini eri ganaatulaba ku yono gatisse kati okuwa abantu emirembe gyabwe gwekivaamu akati ekigambo ekyalo ekinene ekyabadde mu kalulu kano ndowooza batuusa akaseera nabo nga tebakyasobola kikontrolinga
abali mu register katugambe nti bewandisiza abantu 2,000 toyina ngeri gyoyimirira wantu noyita bantu 2,000 ng'ayitawo omutunuliza ne liiso paka ng'agenze mu layini oba tojja kulonda olunaku lwonna abantu buli ayagala n'ayingira layini era obwedda baasi zisomba zinadde gyanakukwatako zimu agamba nti okulambula kw'abaana kwagira kuddamu kutya nga minisita tannayogera era omusajja wange ow'ejinji eyo sitira kukwatagana nnyo naye naye kulonda kwataganye naye eyakutta abaana abadde ku loole Gomba abadde ku loole nga bagenda kulambula akati abaddeawo explanation yampadde explanation gye bampa mu budde bwa covid mwayi Museveni yayimirira ku muzinayo n'agamba nti emmotoka eyina kubeeramu abantu 3 mujjukira obudde bwa covid kalina evugana ngenda ebusoga akatundu kankaleke olw'emirimu gyaffe nga tulimu 2 kalina ensiika n'abasiike ne bagamba tiwabaddeko ku tv bagambye 3 lwaki muli 2 kyantwalira essaawa namba okunyonnyola babeera 2 kyekisinga okuba ekirungi nti no mwagala kunyoma pulezidenti yagambye 3 lwaki kati mwe muli bameka lwaki muli 2 akati agali nabale bakwatidde Gomba bagenda nti minisita twamuwulira yagamba kuteeka baana mu baasi lole balabika baasikiriza you get it naye yakoze omulimu eyo baradisi beeyo ayi president bakoze omulimu okusinga okuba omulungi ne bakwata abaana abo ne babajira ki naye okwetoola zigina badde neetoola abantu nga bajjira mu Costa bateeka okulonda wano bave wano ate bagende balonde newa n'awalala kati olwo kiri ekitabo nayo tekyakoze makulu naye kakati ate nange ali mu register already era saawereddwa mukisa kubanga ate siri mu kitabo oba kyetugamba okiraba register n'ekitabo byabadde byanjawulo twabadde tukola MPLC osobola okubeera mu register ng'oli mulunzi waawo ng'olina mutaka naye nga tewateekamu interest yo ndoza expression of interest tewateekamu interest yo ewaffe waliwo neyawangudde akalulu manyi public holiday neyina bwe yakoze ekintu kati oli bwe bagenza okubala abali ku layini ye nga baliko kampe kyakulabireko 206 nga mu register mulimu abantu 5 naye layini eyo omulala agamba nti yawangudde ng'ali mu 8 ng'eriko mu 10 n'okusoba kati ne bagamba nti abono bonna twabasomye babadde mu register 206 kati oyo 10 lwe yaleese tebabadde mu register era ne balangirira oli akati eyo point number 1 ya register. Point number 2 ndowooza mikwano gyaffe bano beeyambudde ne bejjako buli kimu ensi kati ebalaba manyi akalulu kano obubbi bwakalo tebutandise kati newankubadde nga bwe bwatuleetera ebizibu mu myaka gya 80 n'okufiirwa abantu baffe abagenda mu kakadde nakati tulina mass graves zikyaliyo eyeruweero abantu baffe abaatokomoka sipaaka yali yakalulu ne peyini eyo yali very temporary yali political nti kakati leka tukwate emundu tugende tulwane tutuyinza kukkiriza bantu bannakyemalira kutuuka ku level eno naye n'emyaka giri gye twatandikiramu twatandika akalulu 1993 ndowooza ne CA ne tugenda mu 96 twasooka n'alasiiza ffe zabanga ku mugongo akalulu akanenenemu katandika mu 93 nga tulonda ba CA 92 netandika constitution 93 paka 95 netugenda mu 96 tukyali mu nkola ey'omugendo tetunata bibiina bwe tudda mu 2001 ndoza gwali mugendeera 2005 wetugendya mu bibiina tukwatagana naye awo wonna waliwo obubbi bw'obululu kati bwe kyebayitanga okulongoosa tekwalinga kulongoosa akalulu balembe kukabba naye kulongoosa tukongera kukabba tutya smartly mujjukira obudde bwa Kabwayi I'm telling you obudde bwa Kabwayi abantu we balondya mu biveera kwali kulongoosa tukabbye tutya smartly naye kati luli mu budde bw'obuveera
ne Sewandagi obuka akaveera kaali katya ekiveera bakolanga ekiveera katukiyite nga kiranga ngeri yakayumba kubanga bo bakugambanga bana batwalanga ebivulu mu byalo ekiveera kye basiba ekyo ekya bbulaaka kati ne bakola akayumba nekino ekiveera ekitonotono nga bakugamba nti akalulu kakyama nga kyabulako okugamba nti oli niwaba akabbye leka akabbe mu kyama takabba mu lwatu otyo era omulembe ogwo abantu beesibanga gomesi naddala abakyala nagera n'ebikutiya byakalulu byobululu byonna nga yeesabise bikutiya byennyini akati bw'atuuka eri n'ayiwamu nga kubanga ali mu kiveera teryamulaba obubbi bwabeerangayo kati gwe kyakwewunyisanga nga babala kabagamba Sewandagi baba mulonda babupaakinga wamu ojjayo gubbando nga gonna guliko Sewandagi naye nga newabigamba Sewandagi eyabaddewo nga babala n'afuna obululu 18 oli n'afuna 18 ne Sewandagi nyita kukkiriza tebanzibye abantu tebampadde iwe gibwatandika obubbi bw'obululu waliwo ne gye basibanga obutambaala mu miti waggulu ne bukolayo ki anti akatambaala we kabeeranga mu muti waggulu eri akeeru nga gweno bakugamba keke nawulira nga bagamba mulimu kamera ekulaba kimu batadde kamera waggulu mu miti gyonna we mulondera kitegeeza omusajja abadde mutu n'atiikinga gwe ate atutiikinge tujja kulaba kati walengeranga akatambaala waggulu ate akakulagayo omu ku baabutadde kamera yiri wali waggulu nga katambaala kati bw'otuuka wali otiikinga kyebinesa ennyonyo kubanga bagambye bw'onaatiikinga zimula nga mulina ebyafaayo bano abasajja tebaatya kyegambye nti ekyatwala abantu bano mu nsiko kyali very temporary era kasita musiko baavaayo netandika kati ebyokugenda mu kalulu bine babyerabira olabyekalangala era ensonga lwaki omusajja nga ayimiridde kabokisi emisana tuku ng'ateekamu kamu akati entiisa yagenda evaawo mpola yensonga lwaki olwaleero kati tebikyatiisa nze ezimu competition zenatwala embenda eyo eyali anjulira yali mulondesa agasibu zinakulidde okulonda kwawo oyo yayiyemu obululu bwe buti 2016 you get it kati entiisa egenda evaawo kati kipenetrate nze kiyingidde ne ku kyalo awali omusaala ogw'omutwalo ogwo gumu okitegeera abantu abataddemu n'embeera bwetuuka ng'onona emitwalo gyo 12 akati ekirala kibasibidde kwero si wano ate kati kituuse ne ku leve endala kyekyobo tekiyagambanga basirikale be gabagamba nti Sewandagi azze okwemulugunya nti nze ndi kano ndi brigadier naye akasaala ke bampa nga katono kati nga mugamba nti Sewandagi naawoli omusaala ne gukuwadda nti gweguliwa omuntu afunye emundu n'ofuna ne uniform kozesa ebyo kati omusaala ofuna ekyoyagala akati kikomyewo in a scientific way era sirowooza nti gavumenti eno erikeera ku makya neyongeza chairman we Rusiu wano kubanga yamuwadde ebikola yamuwa emundu ne uniform stamp omuntu alina stamp omusaala gwaki era ba Rusiu wano bemmanyi bayitirivu abatagenda kulonda mutwalo ogwo kubanga bagubawa omulundi gumu mwaka gye mitwalo 12 tebazino nayo akati bwe tubeeranga n'enkiiko z'ebyalo tutuusa okuwithdrawinga trust yaffe ku lw'ebigenda mu maaso omuntu ng'asobola okukwata $2 million 3 waliwo ekyalo ekimu oli yajjemu 3 n'abakwasa obukadde 10 ze miliyoni aga naye ng'atagetinga emitwalo 6 zagenda okufuna mu myaka 5 kubanga oba ofuna emitwalo 12 omwaka kitegeeza emyaka 5 emitwalo 6 naye ng'asobola okuinvestinga $3 million olubannaffe abakulembera eggwanga lino lwaba nga batunuulira bino nga basigala bagamba nti play on wetulaga wazibu nnyo kubanga bw'oluuzinga credible leaders ku level yonna oba omaze okuteeka eggwanga mu katyabaga kati kamalize n'akantu katono nnyo akabesigye Besigye teyazannyedde mu kkooti Besigye teyakyankalanyiza kkooti naye yasindise message yekalakasiza tekisirise kuzannya nkwese kwekalaka yasindise message era kati naffe wano tuddiridde naddala mu Buganda mu Buganda ekyataasanga abantu abalala kuba nduulu
omuntu bwe yakubanga endulu ku mutala nga temujja kwebaka n'omulala ng'ayongerako n'omulala ng'agolokosa munne gye tulinywera endulu Besigye gye yakubye ng'agikubira ekitongole ekiramuzi eyo ye yagikubye naye it affects everybody bwe mutugamba nti injustice here is injustice everywhere To one of us is to everyone. kubanga yagamba nayina balooya bange tukwatagana abamu ne babagana n'okuyingira mu ggwanga omulala naye ne bamuteeka ku fayiro naye ali ku fayiro ate mubadde muyina y'omulamuzi agamba nti bakuvunaana webali nnyo akati yagamba nti looya mulamba kasango kati ompa bazimula besimanyi abaduledera okumpolereza nga tebaneebuuzizzaako is that justice so tuteekwa kudduukirira ndulu efaanagana ng'eyo Mukuloma Kazindaalo kako tutandikirawo ku nsonga ezogeddwako ezikutte omubabiro kw'oyanukula. neyanziza entulina ensonga za mirundi esatu eza LOC abantu babudde mu makomera olwo yinsi ya Besigye basaze baguma ya judiciary ensonga za mirundi esatu naye ngenza omusomesa njazisaparayizinga mundi gumu nja kwawukanako ne bannange bano ku ddala lwa LOC bwe twabadde waffe Kayunga eyo ekintu kinabaddemu kyekitimbwa nyinza okugamba nti okulonda kwabadde free and fair wadde balala ebyemigongo tetubikirizaamu naye bwonkomparinga LOC 1 ginabadde ku Kitimbwa village amazima gali ate basomya register Bakoze batya? Presiding officer byatuuse nibatandika kusoma register nga abantu bangi basoma nga ate balala bayingira mugi mukagwa balala bayingira mukagwa bwino bubeera ebyokusoma nakola ki nayevuwaako nagamba kamya jangu esimbe wano habu wano abadde bananga bakoze ki kabesimbe nga kamya mwasimbe kugwayagala kati kamya line egenda oba abadde mu lukaaga ndoza babaze ne balemera n'okubala n'obamalayo omulala n'afuna obululu buna obulala bubiri omulala kamu kati register yabadde eyambya kyogo kati register teyakoze naye nga teyeteekeddwa okukola yeteeka okukola nekyo netukiyita nti nawe wabadde nekyo tuga nti wabadde successful anti kankubulire oledde opinion pool yabadde egamba nti bantu bagalani kamya wadde singa basomye register kamya yabadde neki apahandi kubanga balala babaddewo tebasosola buli makumi meka 20 kati eb'Ekitimbwa village bavuddewo ne bagamba nabawulidde nga bakyala bonga tugenda tulolera mujju mu tawuni village kati badduka wabaddewo ekikoosi nga bwekiva wano nga kigenda kironda byebiri mukukasibyezimula byayogeddeko ne bagamba tugenda tulonda ki lomujju kati abavudde Ekitimbwa village babadde bawagala lomujju yabadde esimbye n'Odeke n'abalala mu tawuni y'Ekitimbwa naye ndowooza batuuse eri Odeke ng'ate nga na line ki enene amaanyi nagakola ki nebesimba eri wala amaanyi nabagagwa balala ne badde ate ku Odeke ne babeera confused naye kati neze ekikulu kyengeza kugamba nti bw'otunulatunula okulanga akalulu kubanga ewaffe Kayunga ebitundu bwonna balangidde ku polling station wenyini ku kyalo ekyasanyusizaamu kubanga bw'otunulira okulonda kwali kuliku abakansalas LOC 3 MP akalu twalondanga wano waffe Kitimbwa bulungi n'otegera ti wuma yakoze ki yawangudde ne bigenda ku district ne balangira namba 4 okubye tebamulangiridde okusa tebamulangiridde ne balangira namba ki namba 4 kankuwe ku example y'eba MP waffe tulina bameka bana tulina MP bana naye omuntu yali asinga obuwagizi yeho ne Banakwedde nga buli omu ayagala Nakwedde akole ki awangule Nakwedde yawangula buli wamu apart from Magombolaga Baale naye Nasebo yayita ku lugwanyu katono w'okusatu akitwale kakunyumize twali bakampeyini abakulu ba Nakwedde kati amagombela gali abiri ku magombela 14 amagombela abiri kuko Nantabaga yakola ki yawangula kati yali namba 3 kati gye yafunanga obululu 13 bateekawo 5 13 nga bamaze okulagana registra 5 wano bateesewo figures 5 13 nate mugindi mu wadisi ngeri 13 ondoza olaba ekyo
kale nakwedde alimu bituufu byennyini nomusanga guli mu kooti nakwedde bamuwa byonna bituufu nenkubulira ekituufu kiriwo kati nakwedde kale nakwedde aweze mu bululu nakodde nga kitimba sub-county kati nengana n'obululu saa mukaga gwekiro nakwedde agamba yingira mangu kati netuka ku gate banemesa okuyingira bamanyi timpagirani nengamba nakwedde kati gweyingira nabantu nemuwa fomu zona zona nengamba tebagenda kulangirira naye fe katugenda tukuma omuliro ebweru kati ffe tusigala ebweru ku makya nakwedde ali kugumu kanaana oli gwe bali kubbira ali kusemba ali gumu kitundu bongeramu 7 bongeramu 10 kati ntugamba ffe bali ebweru ntugamba kati wano kufa nakola ki nakuwona netukunga banupu bonna bana bavone Kampala bali bagana nakwedde tawano bagiteekako omuliro ye Kayunga kwekalakaza nekutandika emmundu zitokota ntubabuzaako ki kati butubabuzaako kirungi eyali agala tubba sigenda mwogera linnya eyali agala tubba akalulwako yaliko n'obutakwatagana naba movement abamu bali mu kusika miguwa kati naffe tuyita ba movement tukuba masimu kubanga zinaliyo kati okuba masimu tukuba masimu kati ba movement ate batuyamba kati nakwedde kikutewokubiri naye baali bamubbye okubiri naye bamubbye nanta baddusa bivuddemu kati nga tusaba owokubiri wakiri atwegatteko atulwanireko yabivwamu nanta abasungu bamukwata bwe baleeta kalulu ka town council nga waliwo nanta bajafunye 3 nga bali bafunye 0 nga nakwedde ali mu 6 nanta abasungu omukwala nakola ki nabivaamu waliwo gyafuna 0 nadduka kati nakwedde asigale nabali okujja kagasa yatuyamba agasa mwalalu bwama ate mulamu wange yatuyamba ngagamba ajja DR form bweti ati ino so tutandika kwekalakasa tuconnectinga n'aba movement abatayagala wano agala kola ki kutubba ebintu bituka president bagamba olaba Kayunga ekutta omuliro omuliro guyinza okujja paka Kampala president yakubira byamukama akubira ya returning officer tangira mangu omuntu omuntu ajja kuleta buzibu muki kubanga wekalakasa kwokyo omuliro kwatandikira Kayunga awo tufune omukisa nakwena bakola ki kati kyambadde nkutegeeza kikino Madam Pros kyambadde nkutegeeza ati bw'obeera n'akalulu kaali ka bakansalas aka MP nga kaali kabi nga balangira guli kyokola ki kuba bayagala waliwo n'abawangula sijja boogera bimpi waliwo MP balangira naye balangiramu balala kati n'oba nga kalulu kabi nnyo omuntu afunye 5 bateekako 5 naye kati at least wano wadde omuntu yali mulegesa najja nasimba omugongo nibalangira kamya wange nkiriza ati that election was somehow fair somehow fair ekyo ekigambo kyonkikiriza naye tetuyinza kiteeka mu statistics eziragamba it was successful up to 98% nga bino bye byali ku yali fair okusingako obululu bulikozeki ki obubaddewo bagambe yali afudde bw'olemala weebaza kati kyengezako kamuweyo wano eno polling station bagiyita Kangulumira wadi Kangulumira CU primary school MB to ANL wano obululu bagamba bwali 429 kati fo ne bagisazaamu ne bagiwandiika 3 kati n'ekigambo fo wansi ne bakisazaamu ne bagamba 329 wato bakolanga 39 eyo no Kangulumira awe 10 nekigendera nakwere bweyafunanga 5 bawandika kati walina weyafuna 99 kati 0 ne bagisazaamu ne bagifuula 9 esooka ne bagifuula 0 kati wano ne bateekawo 9 kati naba nga alina 0 9 naye ate ekigambo nekisigalawo 99 naye ng'ate oli gwavuganya naye yali mu control of electoral ki eyo kibadde kyakulabirako kyakulabirako kati ezo no sebo DR form zenkugamba ate omukyala ziteeka ku petition ye kwennyini kati wano since independence twalina Milton Obote wa UPC naafuga buli omu n'akaaba ti Obote atufuze ki bubi abasinga obungi ne batafugako rekodi twagisanga sabamukulisa Nnyonjo towakana naffe rekodi zetulina nti yali mubi oba twamulaba oba tetwamulaba 68 naye ate eno waliyo 68 206 ebigambo 68 okiraba Obote notegeera Obote 1966 crisis ye yaliwo amini aze kale bamusiiga enziro ne bamutuka nti yali mubi ffe kyetulina yafuga bubi
ne tatange yali wa UPC naye Obote yafuga ki yafuga bubi kusinza okukiza kati naye labe ennaku bweru Masenyonjo Idi Amin ono wa UPC nga baga nti Obote yafuga Idi Amin ono musomesa wange ono olaba otwala n'omuzindalo nga togusabye no otera okugusaba omanyi nze ndi academician twagala facts ebigambo byokozesa biwabya oba bisomesa bwogamba nti abantu bonna si bonna kati wakiri abaterezeza waliyo abantu oba bangi ne bwogamba abantu bonna nga gwe toliiko omanya tulina wekiwandiika mu kitabo ky'abayizi kati Amini aze Amini yafuga nga bwemwalaba Ben ne bafwa baluumu ne bafwa yatta abantu mu ngeri was a real dictator ebyokulonda n'abijjawo buli kimu na Amini yagenze Obote akoze ki akomyewo ate Obote bakoma mu 1980 anali mu P6 81 nyingira senior nyingira P7 nali nasomera Mbale Shes Oleve yange naye engeri y'abasirikale b'Obote beeyisangamu mu tawuni bikino okutta abantu kyali kiyitirivu naye nga family yaffe twali wa UPC nendaba nga enfuga y'Obote yali ki mbi kati n'okulonda kwennyini kwa kinaana mu kusoma mu history okulonda okwo Obote yabba ate okulonda yajjanga mu Buganda gye batamuwagira n'agamba ndi bulemezi batampangira n'atwala okutundu gunene n'aguwa constituency egi n'agenda e Busia ku bantu 50 n'abawa constituency ate yali parliamentary democracy awo gye yasingira kalulu bwate bujabba nga biringa bya parish modo kunu kyagala kukola kati Ruto kyagala kukola e Kenya nga biringa bya parish ye Kampala ina abantu bwe bati ate ejindi erina bwe bati kati olaba kati bonna bagabane 10 buli omu gyali kati olaba Wasemuju bantu bangi nnyo naye kubanga mwami Museveni amanyi tebamuwagira mu Buganda kati tasobola gitematemamu kati tebamuwagira eri mu Balugwara agenda atematemamu n'afuna constituency n'afuna ba MPs baki bayitirivu kubanga abantu bali mu Buganda ano bangi nnyo singa batematemamu Museveni afuna obuzibu muki mu parliament ndowooza nfuna kati okona kubeera kubba kati kyengeza kutegeeza ati enfuga Museveni yagenze mu nsiko nga alwanira ati enfuga ki mbi Museveni yawambye afuze president nkulusende na kisoko linde malize oli obudde bwange Museveni akoze ki awambye Museveni yasooka n'afuga bulungi futwale movement kabula kimu kitambula ki naye Museveni mu myaka gino tutegere kikoze ki kati saawa zino Besigye ali mukomera Mwanga Kivumbi vice president wa NUP ali muki ali mukomera ba spokesperson ba NUP kumpi line gundi Bob Wine yamuvuganya abadde top contender ali muduka bano Wasemuju bobo opposing if you are opposing the government you are either in exile or in prison bintu birimeka bibiri then ngamba no Uganda baba twagala kuterera kubanga munalondo uma nenfuka president nange nja kubera kikimu this is what the African leaders are omulondo uma kalonda kyagulanyi kalondani after some few years amanda bakyuka so kitegeeza tewali nsoka kukyusa tugere kati kyekugamba kiriwo kiti nde kyekugamba twandibadde tudda ku national dialogue conference ya national dialogue nga America bwe yakola after the American Civil War baada ku nibagamba what is the way forward banadini ba civil rights bani what is the way forward but tukola way forward ntugamba let's make a forward like Singapore bagamba ebibina tubijjewo nibajja ebibina buli omu obuvuganya obuganga ku individual niba limiting democracy nibateeka nnyo sila okulwanyisa corruption abantu bakulaakulane kati bolaba Singapore bwe twali tufuna independence wano twali above Singapore GDP per capita nasa no GDP per capita in Singapore is $120,000 bali ku higher income fotuna tusana 15 tulu middle class lower kati sende zona tuzimala mbyofuzi tuzimala mukulwana and this is what is happening in Africa bogene Tanzania Suluhu abamuganya bona bali mukomera bogenda wano Ruto na agenda fuka dictator malala kati bamuganya tana bateka mukomera naye bogenda kola lale agulira Basenyonjo agulira bouma nibabelanga gwonze bakukuba naye akuchusa parliamentary democracy ekolechi edeo kati zekyentesa baba twagala kujja ebintu bino byonna
n'okulonda kwandivuddewo Tukola tutya? okulonda kwandivuddewo tugamba okulonda kuveewo president wabaddeku tulinga ng'abachina. Look at China. China is the second biggest economy in the world. Nateri kulonda communist party leader communist party alonda bulonda ngamba gundi oliwa gundi ona RDC tugamba RDC kati yafuga Kayunga kati mutula mu conference nomulta sikamigwa because the most important thing with nature munsi muno okulya. Do you have food on your table? Kintu ekikulu nabina mituwaka na byofuzi notusikamigwa kati abawaka na byofuzi bobote group yonna eyalwana nga byofuzi abasinga obungi bafu babeni kuwanuka. At the end of the day we are going to die. Naye abantu tubalese tutya kati nze kutesa kwange tukole what to call a national conference to them dialogue kaba na Uganda tulimo kulwanagana. Kadde wange Kyenese Nnyonjo bakumpeere omuzindalo songo bweddo zinyenyeza mutwe ng'endiga etenda enkuba zaanukuleku. Ebambuzi endiga erabika temanyi kunyeenya omanyi yagonda nnyo. Mpuliriza mikwano gyange mwebale bimwogedde. Ekisookera ddala ebya Ssewandagi ebiri mu kkooti kati tugenze nnyo wala kubanga mateeka tegakutukkiriza naye omuntu omu yagambye wano nti alina message oba alina obubaka ekyo nakyo kiyinza okubaamu ensonga. Nze mu bitabo ebingi bye ŋŋenze nsoma naye bye nasoma emabega eri siraba mu kipya naddala wabeerawo okulwanirira obuyinza. Okulwanira obuyinza ebintu bibiri biba birwanagana amateeka n'ebyobufuzi. Ate Ssewandagi yankoze bulungi nnyo bulijjo kyentegeeza bannamateeka bonna nengamba mwasomera wa temumanyi kiri waggulu wakinne waakyo kyaba amasiga gabeera asatu nga nti naye waliwo essiga eggulumivuko eri executive oba eri entamu etuula kugana eriragira ow'emmundu nega tukwata oyo besasi eryo lyessiga ekkulu kye bayita gavumenti nga nti bannaye babuulira political science ono naawe gwosobola okulabako ti amasiga gali asatu naye kuliko kati eggulumivu kye bayita gavumenti bakugamba nti nagenze mu gavumenti ogenda wa mulamuzi oba ogenda mu paalimenti onoonya pulezidenti waali oba minisita oba waakiri RDC. So onkoze bulungi nnyo kubanga oggumiza ekintu ekikulu era bino ebintu ebimu omanyi kati enkola y'amateeka ngwira era ekyaganya okufuuka ennansi nti ebintu ebisinga bye boogera mu mateeka n'ebiri mu constitution gundi byabadde ajuliza wali Ssewandagi mbitegereza nnyo bbanga lyonna ngaira ddala nga nkyasoma kati netuuka wano nga ntunula nti biriwo ebiteekebwa mu nkola nti speed trial ng'eyaliwa wano mu Uganda okujjako eyookera oli ate nalaba batandika okugamba nti nedda teyali gundi teyali ntuufu just ono abadde asoma amateeka mu luzungu bakiyita adage that justice delayed is justice denied. Bannamateeka bennyini abo balooya bagenda mu gundi bebalwisa obwenkanya. Objection my lord boogera era nzi boogera noka nti bano bambakwate bakube ebikondi baveemu obusiru bazannyira ku bulamu bw'abantu omusango ne gumala emyaka 2 ti objection gundi omulamuzi najja mu kooti n'alya ssente kwogera kigambo eki adijandi eki nga odde looya wa prosa ayogera looya wa economic journal n'ayogera ye n'ayogera ate mu ddoboozi eritategereka nga yobeera taleekaanangako n'agamba adijandi kati bali balooya be babiwulira mwe muli eno temutegedde kiddako mulaba bulabi nga bayimuka nga bakwata fayiro nga bayimuka kwegamba so kati bino byonna nga bagamba nti
buli mbwa eba n'olunaku lwayo. Kati ebintu bino bibadde binga bibeera ku balala abantu bannakunkunyedda bayita mu ebyo owulidde naye nga teriyo akola ki anyega akimanya oba anyega. Kakati olwaleero byetulaba byebikola ki byebitambula kati bino byetwogera feya speed ebyo fair representation now hearing omunaku ani amuwolereza does he get a fair hearing? So kati yonna yonna kindeeta ku kintu nebino ebirala byetwogerako ebikuulikuuli ebiri mu kulonda okwa Uganda oba okwerosya olwali kwetwogerako. Nina ekitabo kye nasoma katulaza nalina mwaka gumu ogusooka oba ogwokubiri makeerera kati baali Uganda Now omusajja amama wakati editing Holger Bansen now mulimu akagambo omusajja oli yawandiika chapter it was an edited book yawandiika chapter naga what went wrong kyekyasoba. Kati bino byonna byetulaba okwemulugunya ono ayogedde ku national dialogue national conference kati conference yo bwetuula esobola okuba n'ekibuuzo ekyo nega nti kano kyetugenda okuteeseza what went wrong kyekyasoba eriyo ekyasoba oba teri. Kati bwe twogera nti democracy abantu basaba democracy naye nga bademokrati bali bameka osobola okusaba okuwa kyotalina osobola kati nga tuli mu kulwanyisa enguzi bwoba onoolwanyisa enguzi weetaaga abatagirya yes mu mateeka bagamba there is a principle he who goes for equity must do so with cleaner hands. Who is that man woman with cleaner hands? Asooka abeere nga erongoseza oli kiyaka Yesu yagamba atakukikolanga kwakola yabasooka okumukubira muwutula ejjinja n'emikono emiyonjo olidde. So kakati ebyo byetulimu kati kindeeta kwerosi ekisookera ddala njagala okuggumiza obukulu bwerosi era kinnuma nnyo buli lwempulya nga bagikubamu ebituli nze nzikiririza nnyo mwerosi. Nze nakolako mu RC nga ndi Makerere University mu G9 naliko ow'ebyamawulire n'omuwandiisi mu Resistance Council. Yes, omuwandiisi secretary kati wa muluka kwe banzijja holo mulali nsula gye bayita Micho kyekyalo kati bwe bagatta UH Nkuruma ne Micho noweza omuluka nfuuka omuluka era sebo nga nze nsayininga wali guuni ebiwandiiko nze secretary. So kakati RC mu ntandika zaazo eri mu buyeekera mu Luweero Triangle era bakiyitanga ab'obukiiko bwe yatandikira mu Buganda ab'obukiiko nga bamuzzaŋŋande first and foremost nga tebamala galonderera omubbi kwasi w'abakazi atalina kyamanyi babitanga abakiiko bantu mwenda kakiiko bantu mwenda yes babayitanga bataka abantu abasobola nga buli omu tulonda mulonde yes nga buli omu bamusimbako katulonda kyamaani sikaluluka kyama buli omu bamusimbako nange mu mico bansimbako nga secretary. yes kakati nga ekigendererwa kwe kuzimba democracy ava wansi kibayita grassroots gwe mulamwa. Olwaleero bwe ntunuulira okwesooka okulwana okuteeka mu ssente okupipira okukola ki neebuuza nzijukira akatabo omusajja kye yawandiika bakiyita Poor Christ of Bomba. Kaakati eriyo omusajja bamuyita Father Drummond omanyi wano father tumuyita Father twamuganda wazaba Father Father Drummond bamuteeka mu katabo ako ng'omubuyabuya omujegajega eyaleeta eddiini naye nga n'eddiini tagitegeera bulungi. Kakati yeebuuza yalaba abantu nga bajja nnyo mu kereziya bajja mu kereziya eyo Cameroon naaga naye
abantu bano ekibaleese bano bonna abayingira mu katuliki bayingira nga beeyagalidde oba waliwo ensonga endala. Mbuuza bano abalwanira obwerosi obwaleero 2026 baagala kuweereza Oba waliwo ensonga endala. Nali Jinja City wano 2021 nga RCC kyenazuula nga ebyogerwa ku beerosi ti abasajja bali babba mu byettaka babbi nabyo nebikugo byayeera sookolekese tontakula toyinza kusembera Buganda wano waliwo sente wamagenda maaso kulaba Rwanda kakati nembagamba nti mwabeerusi omulimu gwammwe sikunyaga bantu nga basayininga ku byettaka. Actually eri bakiyitanga kutunda nti abeerusi be batunda ng'asobola okutunda emirundi 7. Omukazi jajja nga akaaba mu ofiisi mwe nali n'agamba bannageka ettaka lyange kinanyumya emboozi ne basayininga. Kati abamu nga bagamba bwe baba batunda ng'agamba nti bw'oba oli mugezi yeerosi bw'oba oli mugezi olina matiiriyo olina omusenyu n'emitayimbwa yiwa otandika okuzimba. Nze nkubuulidde nze maze okusayininga ogwange gumaze. Kati bino byonna twagenze mu kalulu kano naye ndaba nga tugulumiza nnyo ebibiina by'obufuzi naye obyobuntu ensa twagivaako. Nali ku Radio Voice of Kigezi nga tukunga abantu bagende mu kwetaba mu kalulu. Kakati omusajja alondesa nansomesa akagambo k'Olukiga nti timulonda batalina muhoho. Ne mubuuza muhoho gwe mukyogwo n'agamba nti abatalina nsa. Kakati lwaki mulonda abatalina muhoho? Kubanga oye kati enkyo ogenda enkola nti wolaba kino ebyo olaba gundi takinga olaba gundi takinga genda yimirire tubasa tubawangudde naba wali basi gye bali katusiba kubambulera bokka oyo ayogedde ambulira n'eŋŋambi olaba kino kati kino kitwalira mu buli kimu okusimba ew'omuntu g'omanyi eri bikungwa. Kyova olaba abantu abamu baga nti akalu kano ak'omugongo waliwo ekakukoseza nti nyinza okuba nga ndi wa DP eya omwami Kasirye Zimula nga ndi wa DP naye ndaba wa DP omukulupya nga ye yeesimbyewo naye nga nze njagala kulonda WNRM kuba gwe ndabamu ki ensa omuhoho kakati naye ensonyi ne zinkwata kuba kati ebyobufuzi bya wano olw'okuba abantu bakyali bato mu ndowooza ate tebalina mazima. Tebasobola kumulaba ng'omuntu ow'amazima ku mutima gwe akola ng'obwongo bwe n'omutima gwe bwe gumugamba. Wabula bagamba nti alidde mu kibiina olukwe era kakati byakoze kwega ne bw'olabanga ow'ekibiina kyabba kola ki eriiso tewamulabye kubanga mu luzungu bakita cutthroat competition. Okuvuganya okwo kwasakaasa mmeme okufana n'okuwona naye gye binaggweera abantu mugenda kukaaba era njagala okubabuulira mwe abaamaze galondalonda ebyo bimulondalonda nti ebya oye mujja kuŋŋaŋŋala bajja kukyolya bajja kukaaba mukyolye fe twalina enabiga kyalo kyewaffe nagendayo nga waliwo abateeseteese okubba ettaka. Twalina omusajja bamwita Yoweri vice chairman siga please erinnya sirya muntu omu nange ninze kuwulira Yoweri ye Yoweri omubbi w'ettaka nedda yali vice chairman kati bambi yafa awumule mirembe yafa kati chairman yalamanzaani sibayo babazeemu ne bamulonda oli yali Yoweri yafa yali vice chairman oli yabadde ali ku mulamu kati ye chairman kati Yoweri yali musajja alina omugongo. Yoweri bamutambuza abana abazze basajja bavanga Kampala n'emmotoka manye mu kyalo okujja n'emmotoka n'okola kino oli wakabinyo bo yambadde amakooti owulidde n'okanga mwa yes
gabaka ayogeddereko n'oluzungu oyambale ne galubiri bagati omusajja atusse ono Yoweri yayimirira n'agamba sirina kyensayininga ne bamutwala kugombolola Namuganga ne bamuwa nti gaji n'emitwalo 3 ge mafuta go naga nti wano navuze kagaali kange si gaali terina mafuta genywa. Mwami Ssenyonjo nzijukiza nasanga chairman aliyo nakaseke nentuzo olukiiko lwa ttaka ne tulubiramu n'ensanyuka ne mugamba chairman onkoledde bulungi nja kuweerezaayo bubaka kati esimu gye nakozesanga ya muntu mulala nensindika emitwalo 10 mu 15 ku simu ye mu ddakiika emu emitwalo 10 mu 15 zaali zikomyewo ku simu yange nga takubye na simu kubuuza nti sente zatadde ku simu yange zaaki nga wansonga ki ye tamanyi gye zivudde tamanyi lwaki aweereza oyiwo omuhoho nti njagala kumugulirira asale bubi ensonga z'abatuuze be ku kyalo. So kakati nti abantu bono gwe muhoho go bakiga gwe bangambye kakati basebo ne banyabo mwaise mu kalulu kati tugenda mu kalulu ka RC2 oba LC eyokubiri. LC2 mu mateeka ne wankubadde ono LC wano yayingirawo gwe tusenga okulaba evunanyizibwa okulaba nti yingira mu nsonga naddala egy'ettaka kakati bwe munadda mu ebyo ebyekinyumu ne muleka zimulo w'omuhoho ne mugenda ewa Mukasa sigamba Sewandagi kuba Sewandagi ye Mukasa yagoba ddiiru mujja kukaaba ennaku zammwe zonna okutuukira ddala tuddamu okulonda mutandike ebyeki ndaba okwera sitoyinza ganti emyaka 5 kuba ne gye tumaze kati tubadde tetugimanyi. Yes ndaba abantu ku social media nga baleekaana bacacyanca biringa ebyekyana ekito ninga omutima guli ogwalondanga muzeeserwanga wano ekyebando wano Elisa zone we nakulira awo era afande kiwanuka kapuleni kiwanuka muli bannakibuga nkuwulira nkotumidde bankuubi kuba nkubisimayo bayazzeeko bankuubi nga balonda abasajja abo nga bagamba abasajja bano bajja kuddukanya ekyalo bulungi. Kakati tuli mu byakubuukabuuka Sekyene ekanyanya I did a research nga ni mu mwaka gwa 2 gwa political science yawe Makerere batusindika nengena research yange ku RC zikola zitya ubundi mu kulwanirira eddembe ly'obuntu naki omusajja wabali bamuyita Sekyene kanyanya walinga kukereza St Peters eyo nga musajja ekyalo kitonywerako njaga tokolerako fujjo Sekyene era nga Sekyene bwavaayo wati ng'alinga ba headmaster bali abakambwe ng'abavubuka badduka emisinde abantu abo baddawa. Kakati kiri gye mulinze ekyengenda okukola ewaffe e Rubanda mu Bukiga yes yewaffe gye ntwala President Museveni giyampa muyambeko okuddukanya emirimu eyo kati kyengenda okukola ngenda kuyita abeerusi bonna omuli entamu ewulira mu bereberye nga kati nga yes mbabuulire ebyange mbasomese byonna bye mmanyi ngera kubagamba ebyandikumma okulya nti obimanyi yes tulabe oba tuli bajjamu abantu kubaka tuvuna RDC bw'oba oyingira muguni bakuleetedde ensonga z'ettaka tubonaabona nnyo nze ntera okubagamba nti weero si wagenzeyo nti oyo simulinaamu kantu ke musuubiramu noga nedda gavumenti etandikira wa kwero si wano nati nedda nyamba ssebo paka gwe lwogenda ku kyalo noweero sino mugatsebo chairman tuzo olukiiko luno zigenda ogereremu awo nuŋŋamizaawo naye ng'obonaabona nnyo kubanga President Museveni enteekateeka ye gye yali akoze nnungi nnyo tikubuli mutendera waliwo obukulembeze abantu basobola okugonjoola ensonga zaabwe kuba LC mulimu gwayo omukulu kuwuliriza nsonga kuzigonjoola nakulaba nga batabaganya abantu. Kale abatugoberera mbeebazizza nnyo nammwe abakyaliko mukulu Kaddu Derek Mbojjana District Communication Officer Mukono District Local Government sebo we bali kuwulirizira we bali kubaako n'okusiima empereza Honorable Tebandeke yabadde alina n'okubeera naffe ndowooza balabye ku flyer mulabyeko naye waliwo embeera eyabaddemu era ensonga zino ezimulebuukanya ez'ebyettaka
etamulese waggulu bulungi kale sobola okumubuuzaako n'okumanya bwalirwa kuba onalebo tompadde update siyinza kwogera bikira ku ebyo naye waliwo ava ekayunga osobola okutubulirako katono mu dakika nga 2 ekyadde ekayunga kiki ekimwebiriddeko ettaka eriri saizi ebutalabunango obudde kitungo era ayogerayo nnyo buli lwabeera wano butalabunamwogera ettaka eribaddemu omukyala gwe bayita penina mwanyina speaker wa parliament both yajja bwempula sirina mukagambo yajja n'ebipapula by'ebicupuli ettaka sirirye ettaka libaddeko batuuze kati agezaako okukola ki ogoba batuuze yajja nsomanya okukola ki kati abatuuze bakoze resistance kati mp w'ekitundu abayambako kati mubayamba okwo ndowooza abatuuze ate bajja ekino nebasiba ebutala bunene babaleeta kati mp ndowooza n'ava e Kampala n'ava ewelugasa najja kukola ki najja okubalwanirirako kati kubalwanirirako ngoba omanyi omukono gw'ekyuma semaleka naye nibamugezaako muteeka munda ate ogw'ekyuma bagukubisa nnyundo bwekyo bwekiri naye baŋambye bamuyimidde ojja eggulu kati sitegere lwaki tazze wano ate bamuvuddeko bulungi naye bali balwanyaga n'okulwanyaga ne ku polisi bebaŋambye naye bali bakyali basibe ne kansala w'eggala ya mukulu Kayira naye musibe kubanga yabadde tukusaasideko nnyo byonna biyitemu n'abantu baffe basobola okubata madam prosi katono nnyo nayogerako wano ne mukodo mwange walisimbi naye mbagambe ekigambo ky'ettaka okugjaho nga bakikoze nga Tanzania eda funa tubeera ku byapa oba funa tubeera kuki ku bibanja South Africa bonna bali ku bibanja naye kasawo ettaka n'ekibanja babeera batandika okukontana tusalewo kimu nga tubeera ku bibanja oba tubeera ku kyo nakiyimba nnyo nga tusiibula tuwumbawumbako mukadde wange RDC alese ensonga emu mu ddiiro bwali awumbako njagala ajanukuleko tusiibule n'eyo aba ero si baagala kuweereza oba bayinamu ensonga endala okusinziira ku nsonga zeyawadde ne boolaba ebintu buno kantandikire wano buno buweereza oba mulimu ensonga endala yakijuliza ndowooza jjukira ensonga kwe yavudde okukijuliza ng'afaananamuko nti nakuwa emmundu ne yunifoomu ate kati oyagala ki waliwo amazima gali nti karakita y'abantu eri different omuntu okuwaayo obukadde kumpi 3 atwale ekifo mwatagenda kujja mitwalo bukadde buwera 10 mpuliriza karakita y'abantu tetufaanagana nze ne musomesa wange Ssennyonjo nono omukulu n'omukulisa naawe bwetukola ebintu byaffe omuntu bwatuwa sente okola business after 1 year tubeera n'enjawulo y'amaanyi ne waba yatuwa omuwendo nobanga tuli balongo karakita y'abantu eri different kati waliwo beerosi bali jinini ngoli bwayagambye ati oli bamusindikira sente waliwo bali jinini naye ate bangi nnyo bafere kubanga tosobola kuŋŋamba nti oteese mu kalulu $5,000,000 what do you want ogenda kwegamba oli bwonagulanga ettaka oli obeero si nagenda enansa naganda eyo omwami oyo yafa sagala mwogerako erinnya naye baatundanga ettaka nga kyamaniro siwana kuba sitampu mirundi emeka 5 kati waliwo balala bafere kati balala banoonya wamaliza kwa wamagezi zimba mangu ebiddirira tonjulira wamagezi zimba mangu kati ekintu ekikulu nekirungi abantu b'ekyalo bebalonze omuntu w'ekyalo mwegendeza abantu oba amaze okulondoledde kati siibula abantu b'ekayunga abantu b'ekayunga nga mbasiibula nja kwogerako olunyala ntonotono balamukire nyena abantu b'ekayunga ne bannayuganda nyena abantu nyena kubategeeza waliwo eŋŋango empango ya 16 okweza kwa 8 omwaka 2026 kubayita nyena mwize ku mpango ku Ebale ebyokulya n'ebyokunywa ekyosomye kirango tosiibudde era njagala oyiteko ku desike yaffe wali ekulembedde nkulabyeko ne mukulu Ndawula ensonga ozitaddeyo bagenda bisoma nyena amama aleesa Banyala acume oŋŋanzi wa Bunyala omwasampasa amabala gange ninze Joseph Ouma mbangire omukologo ntumirako abantu bano katono nnyo batumirako bano batono nnyo omulugiza mukuyebeka w'ekitimbwa omulugiza w'ekayonza kirya Eria sekawe kyerimao kitaka wabwoko jakamaite secretary
kyerima n'ensoboka gya kamaite ekigalama kale tuli mu kusiibula kojja wange economic geno siibula nga bwe yanukula ekibuuzo okusinziira bwe tuwumbyeko byonna ddala beero si baffe baagala buweereza oba walina ensonga endala RDC wange akoze bulungi naye waliwo kyalese nga kyehanginga kubanga okusinza ku sosiyete yaffe erina kutambulira ku mateeka tolina ngeri gyojja mu mateeka tolina ngeri gyogamba nti onoofuna quality mu byalo ku mulembe guno ku society efudde okwenkanidde wano nga teriko qualifications gwe bw'oseetinga n'ogamba nti buli muntu yenna yenna mukyala asobola okuyimirira ku YLC1 nga tososodde then kkiriza yenna yenna abaana jja emabega eri society yali ekyalinamu era nga tiwaliwo standards naye ng'okwesimbawo okugamba nti neesimbye okuwa chairman bwa kyalo terina kubuusabuusa abantu beesitulanga n'ewaka waabwe ne bakunona bagamba ffe tugezwa kyeyune yajja okukulembera ekyalo kino naye n'agaana ne bamulemerako ne bamuddira n'enkya society yali ekyalinamu naye olwaliwo nga tuli ku level egamba nti abantu balonda omukulembeze abafaanana ate nga bafaanagana be bangi ate be balina empisa ensiiwuufu ogenda bagamba ki nolwekyo tuteeka okuddayo wansi guno omutima ateekwa okuguteeka mu ggwanga muno akyayina obusobozi yeleeyo eri ey'executive gye wayogeddeko esinga amaanyi tugambe tya organize endala amasiga asatu naye mulimu erimu erikulumbadde kuganna eri executive lyerireeta amateeka mu paalamenti lyerina abaka abangi lyerina eddoboozi epitirivu lyerina emmundu lyerina essente lyerina amakomera lyerisobola okuba nerigamba nti ndowooza bannayuganda tubaddizeeyo ekirabo ky'obukulembeze because ensi etaliimu leadership ya buvunaanyizibwa eba teyina makulu tufunye omukisa okutambulako amawanga mayitirivu naye buli olaba ebintu nga bitambula bulungi osookera ku leadership naye kati gwe bw'ogamba nti kino kyetwetaaga kyoyogera kyetwetaaga kyekituufu naye engeri gye tukituukako tegize eki temanyiddwa akati executive nga ekyatunulira ebintu nga bwe biri nibagamba nti aleka balwane kubanga balwana kati balwanya abeerosi wano terina gibawaaba tewalina kiriwo nekibalwanira kyennyini tekiriwo okulinda nominations iddemu nga candidate yafudde bo bataddewo obuteesi waabwe nyimiddwa owuma yagambye nti tubadde wano neggulira emisana ku makya mukadde wange ekisuule waguma yalisomye ng'abantu beetegekedde okulonda okwabwe ne balondesa bo be bajja okutwalira electoral commission ebyavuddemu webale nnyo benyini ne balondesa bo bajja kutegeeza owuma agambye nti ayawukana naffe naye agenza okumaliriza emboozi yonna ng'agamba abantu balonze wano ne bagatwanguye wano twali tugee tulonda awalala ennyininyini bye twabaddemu n'olwekyo tetusobola kuddukanya ggwanga bwe tutyo ebyawaggulu ebitusobola okubireka naye no wansi ku grassroot awali olutalo olunene ndi mu kumaliza kitabo kyange nkiyita my experience in local government manyi nti kiyinza okundiitiramu obuzibu mu maaso awo nga obwatuuka ku ngugi wa Thiongo bamugobye Kenya naye amaanyi gentadde chapter ey'amaanyi eri mu katabo muno mwe muli ministries 3 ate gwolinga babagulizaako bakiyingirire nga tekimanya kubanga this is a public information ministries 3 ezikwata ku mitima gy'abantu omuli education omuli health internal affairs police n'abalala ezo zonna ziri wansi twandigambye nti ziri wansi wa local government newankubadde bakolera wamu ezo gavumenti nga letaddeeyo mutima newankubadde bazita nnyo kubanga ziri mu bantu eggwanga terina weriraga twagala nnyo abadde batuwuliriza mukwano gwange Kakoza Muhammad n'abalala bali mu kikandu awo manyi nti kwe muli musule bulungi mweraba Sewandaji dakiika bakulekeddeyo 2 munywanyi zikozese bulungi nsigadde neewuunya Ouma omusaamya omunyala ebigambo ebyo babikoze nnyo ebugerera eyo naye bwe twalina census eya 1911 mu Buganda wano tewaaliwo munyala na muluuli olwo gye census yaddi 1911 si wala nnyo ne mu 1939 era tebaaliwo naye bagenze bajingajingawo ebintu byabwe era obiwulira bifaanagana oweeno ncumeecume n'oweryo ncumeecume omamaale n'eryo omamaale kwegamba baamenya embuga yaffe ku ssaza Ebbaale wasigalawo ebizimbe biri ku misingi naye bwe twabizimba mu myaka gya 5
ffe tubagamba mmwe bassebo bowuma abanyala abasaamya naye ng'owuma manyi abamusaamya ekikutta obudde ne bwe buli badde kijja kubuta bwe kiriba kiri butadde Mukama Katonda alitusinkanya Tewanda jalinga akolima bino si byakolimo by'enkoko tebitta kamunye naye bukamunye tebuwera bulungi bano baveeko ensonga eri gy'obuuzizza nga bwe nkugambye ekikinnuma nnyo naye neebuuza tusobola okugyamu ebibiina by'obufuzi oba ne tubikendeeza mu kulonda abakulembeze baffe ab'okukyalo nga bwe tugambe oyinza okuba nga olonda ow'ekika kyo ate n'oteekamu ebibiina kuba bali baganda baffe betubeera nabo bulijjo twandibadde nga tulaba engeri y'okukikola ki y'okukijjamu oba okukendeeza okugulirira kati sente zeyingiddemu omusajja yali eyunduuza gendi Shema gendi Mwankole yaleeta ambulensi n'agiwa abantu n'agamba nti njagala bwerusi wano ambulensi mbawadde ku kyalo tubadde tubiraba ku parliament kati oyo bribery kakati tusobola okukijjamu ekyo ye tusobola okujjamu obujagalalo n'obukyamuukirivu obubeeramu omanyi ebyo bugumu eyo n'okuleekaanaleekaana obyo birina engeri gye byonoona ne biwabya abantu kati bwe tutalowooze ku bintu ebyo tugenda kwonoona anti ffe tujja kubala nze abadipi nafunye babwe bati nanze oba NRM nafunye nange owa UPC nafunye nange ebyo naye quality what is quality do you have kale n'ensonga ez'enkulu mbebaza bannaffe bwe tutambudde mu programu wali omukate wabula muliro Kennedy Mutenyo nkulamusizaako yadde nga ku leero tetukuwuliza naye mmanyi obeerako nnyo kubanga ekintu kino okisubwa naye kale ne gy'oli naye walungi Mukama batukuumire Kennedy Mutenyo gasimbagane yamunsokoolamu n'emutwala yamunsokoolamu n'emutwala naye kale musule bulungi tunaddingana nate